NRM buli kiseera esindika ba campaigners e Bulaya ne bagenda ne basinkana abagoberezi ba Kyagulanyi babakyuse kati afunye omukisa ogugendayo bakiweevinze bakijeewo ataddemu acho abalinde bajje wano mu mulinde bwali bafuuse president we hold him accountable kuba kati ono twina president government ye yegula ebiseereza emabega government ye yegula dildos ez'abakyala government ye yegamba teyagala abasiyazi ate abasiyazi bagulira bye bakozesa kakati. So with such response, Musumba, you regard Kyagulanyi as a very intelligent man. He's intelligent. Ekyokubiri teyalaga hypocrisy. Ate wano nga tulina bannaffe abali hypocritical. Boogera kirala bakola. Kati ku ground president waffe tawagira bisiyaga, mukyala we tawagira bisiyaga, speaker tawagira bisiyaga, naye government yaabwe egula etya ebiseereza emabega babiwa abasiyazi. Ekyokubiri egulawo etya clinic gye bayita mapi mu all referral hospitals ne bagiteekamu buli basiyazi kye beetaaga okukola ebisiyaga byabwe nga mwe muli ne dildos ate nga gavumenti ebigula ku ssente z'omusolo. UgandaEyenkya ndeetera Museveni president waffe fountain of honor ng'ali mu America ng'ayita abazungu ba idiots nti bali ebisiyaga. Bw'onookireeta ojja kuba mpangudde ku Bobi. Leeta ng'ali e Bungereza oba ali e Canada abazungu abavumira wano ate nga ye alina ne immunity tebasobola kumala gamukwata. Tewali musango gumukwasa ne bwagenda mu America n'agamba abazungu nti muli basiru muli ebisiyaga tebasobola mukwata. Naye oba naye atyo kyogerera mu America n'akyogerera eno gye yeesigamye ewuwe n'amanya nti yeetooloddwa bannayuganda yeetooloddwa SFC omuzungu tasobola kuva wali kujja kumukwakkula. Okimanyi bulungi nnyo nti oba yali president wa West Africa ne yali minister yagende France ndisibu ni bamukwata ndi mubbe sente zaffe kyekikuleesa okujjanjabirwa eno. Ojjukira that case? Kati Kyagulanyi musajja wattu agenda yekka n'abantu bagenda nabo tagenda na magye tagenda na mmundu. Yes. Agenze bamubuuzizza ebibuuzo abamwetoolodde basiyazi eri eddembe basobola n'omukuba amagi babusobola n'omukuba amayinja kubanga e Bungereza omuntu waddembe okwekalakaasa singa abeera ku TV n'agamba nti abasiyazi nja bakwata mbasibe ne bamala bagumuluka ne bajja ne bamukwata ne bamukuba guba gumusinze. He had to be wise. He had to be wise. He had to be wise. His response. And he is wise. Response here again, he is a very wise man. Kati kankubulire asinze no akyogerera wano nga tasobola kyogerera eri. The vague response, what was termed or perceived as vague. Teyali vague. Kuba obwongo obutono yali vague. UgandaEyenkya nga bano ba Christians bali eri nti muleete etteeka ly'obufumbo era ntunuulira emitwe emikalu egiri mu BMPs ne bannaddiini ate bannaddiini basiriwadde luno kubanga omanyi Museveni oluusi agenda n'abagamba mulime ennimbi zammwe weeteeka otya ku kuteeka amateeka g'ototegeera. E Bungereza bannaddiini babayingiza mu legal making process mu House of Lords. Yes. Ba bishops 24 be batuulamu baba bali omu ne baleeta etteeka nti abasiyazi babeere ordained, abasiyazi bagattibwe, abasiyazi tebasosolwa, full stop. Bwe bafuluma abakkiriza n'abatakkiriza ekiteeso kibeera binding. Tosobola kutuula mu parliament n'ofuluma n'ogaa nti ate nze ekyo saakibaddemu kubanga bwe tubalonda temutugamba oba tewaliwo teeka ligamba nti omubaka wa parliament anaateesanga ku ebyo ebinaamubalirwangako byebyo byokka byakkiriziganyiza nabyo. Naye etteeka liri geno majority kye basalawo mwena kye mugenderako. Okiraba kati bannaddiini mu busiru bagenze simanyi tugenda kutuula mu parliament tulaba abatawanise emikono akati biibyo backlash bababuuza ku tteeka kati baagala kugayisa. Kati BMP abafaanana bwe bati gwe kiki oba obasuubiramu nze sirina. UgandaEyenkya kyokka ekyewuunyisa bannaddiini mu bye bategese babawamba baasa kwagala ssente mu kifo ky'okugamba nti
what are the challenges of the masses. Bannadini be bandibadde bayimbirira gavumenti ereme kuwanika misolo, be bandibadde bayimbirira gavumenti ezimba amalwaliro, be bandibadde bayimbirira gavumenti baleme kubba ssente. Bagambye owaye nti gwe ssente z'otuwa otwadde obukadde ebyo 3 twagala otubuulire wazikoze otya, kati twagala kulya ssente za kibi. Naye babasabira Mukama agenda begenda obbire dda kyobola basaba, actually tebasaba Katonda ayinza byonna basaba Katonda w'enjuba y'Abaroma kubanga oyo ye mubbi simanyi okiraba. Kubanga Katonda ono ayinza byonna singa gwe babadde bakkiriza bandibaddemu n'okulumirirwa, bandibaddemu ne conviction. Naye bano abantu betukanda ssente bagenda kuzibba, malaya yitunda alete ssente, omubbi abbe alete ssente, okiraba. Then bajja bagambe nti Mukama abawadde omukisa, n'ababbi abawadde omukisa bagende babbe, n'abatemu abawadde omukisa bagende batte. Uganda Eyenkya. Naye wabula kyekoze kye twalabye mu parliament nga bawa bafoma speakers amamotoka babatereddeko n'ensako n'amafuta. Gwe ne bwogamba nti ova wano ogenda Lukungiri, emmotoka genda te amafuta gwe teweeraliikirira. Ate speaker yayogedde buli don't worry about the cars, don't worry about fueling. We tuli parliament weri tetuyinza kuleka bannaffe babaddeko mu leadership positions ate kulivinga nga ba poppers. Nenge Bukedi yajakiikirira there no hospitals to the level of referral. Sevizioka health centers zayo ziri poorly equipped. Tezituuka na ku mutendera gwakuno. Emmotoka emu yandi equipping eddwaliro. Yeah, true. 600 motoka emu bukadde lukaaga. Ensako gye bawadde former speaker omu emala okutereeza eddwaliro. Uganda Eyenkya. Waliwo mu Kampala obubinja obw'enjawulo buli kitundu mwogenda obusangamu. Kisenyi, Kawempe, Kaleerwe, buli kamu kalina bakkamanda baako. Naye ate bakkamanda abo obubinja obwo bumanyiddwa poliisi. Era poliisi ebweyambisa ne ba court bailiffs babweyambisa. Ne intelligence naye ebweyambisa. Okiraba baba bagirina gwe baagala okwevictinga oba balina bwe baagala okukwata babaleeta ate nga bangi bali connected ku state operatives nti ne kooti nazo zibamanyi nti gye bali. Uganda Eyenkya. Tubaniriza bali ku mukutu Uganda Eyenkya n'emikutu gyaffe emirala mwebale kutugoberera n'okutuwa obubaka oba response ku ebyo tubaweereza. Nze muzzukulu wa Gabunga Moses Wamala twongera okubaagaliza ennaku eza Ssekukkulu n'eggandaalo ez'essanyu ate era ez'emirembe n'okubayozaayoza omalako omwaka. Ekintu ekyo nno kikulu, bangi abagufiiriddemu abaluguzeemu obulamu naye bw'obeera ng'obulamu okyabulina ebirala ne biba bigaanyi naye obulamu buno tebugulwa era tebulina sipeya, teri dduuka lyonna gy'ogenda kugenda obugule. So bw'obeera ng'ogumazeeko ate ng'oyingira 2024 weebaze Katonda. Ensonga ze tugenda okwogerako olwaleero zijja kuba 2. Musumba Moses Solomon Male buli bw'omulaba tetusobola kusukka olutalo olw'ebisiyaga kuba y'omu akyakutta omumuli ogw'okulwanyisa ebisiyaga mu ggwanga Uganda yalukulembeddemu. Buli bw'omulaba kizibu nnyo okugamba nti tetujja kukyogerako, ajja kunkubira torch ne mu mwaka 2023 nga bw'agulabye inline ku ebyo byalwanyisa empisa, ennaku zino obugwenyufu bususse n'ebirala bingi nnyo. Tujja kwogerako ne ku nsonga eya Sobi abadde one of the criminal gangs, akulira criminal gangs, yadde nga yavaayo n'ategeeza ensi nti yalokoka. Simanyi bigambo ki byamwogerako, abanene ababadde bamuwagira, abadde bamuteekamu ensimbi, abadde bamuli emabega bali mu government security organs n'abantu ba top officials abateeka ensimbi kati mu kutabangula oba okucreating emivuyo ku ttaka. The land problem, can it be solved by criminal gangs sponsored by the state or state sponsored? Tujja kwogerako ne ku nsonga eyo. Kano sobola kukeerabira nti gwe yeetaaga okwaluza oba okulunda enkoko, byonna byoyagala okumanya amagezi gonna Musumba agayina advisory support. Osobola okumutuukira okyamira gwayita ku Bombo Road ali Kawempe kasita oyambukira ku poliisi y'e Kawempe.
ne bwobuuza ababoda ku stage eyo baku police kwennyini bakuleeta butereevu obutabula. So alina hachare yaluza enkoko ate naawe ayagala okubungulina amaju agalaga kwalulizo so galeeta alina hachare y'omulembe y'omutindo so okujja bulungi nnyo n'akikukolera. Ne oba oyagala kukuwabula kukuwa amagezi ku nsonga z'okulima n'okulunda specifically enkoko osobola okujja ewuwe n'ebintu ebirala. He's a farmer. Ate era bw'obeera nga weetaaga emmere y'enkoko na buli kimu ekigwa mu kkowe eryo obunga kozi musomera tulina nabwo tulina mmere ya nkoko bisolo. Male poultry breeders, Male poultry farmers. Yes. Eri kawempe ku 5 potuka ku 5 nokwatiridde empereerwe waliwo akapande kalabika bulungi nnyo Male quality poultry and animal feeds. Wano wali Male poultry farm. Bamala okukusomesa osobola okujja buli kimu akirina bw'obanga oli mu poultry farming. Yes, mu poultry onajja kubeera nga omwekwate. Namba z'essimu zeezo zibaako, you can engage him and interact with him. Ensonga endala yakatabo kano ke tubajjukiza buli kaseera ka homosexuality, understanding the deceptions, challenges and dangers of indulgency. Akawandiikidde emyaka egisoba mu 2 decades 2 zakawandiikidde emikono kuga giri 364 kayamba abamasomero abazadde abaana buli muntu. Olutalo luno bw'oba tonnalutegeera ng'okyalisa bijanjaalo mpiso ffe bannamawulire tubitegeera kaakati. We understand the price or the cost we pay for fighting homosexuality n'okubyogerako. Ng'omuzadde ali eyo ng'okyagamba nti awo wange tebinnatuuka na biki munnange, you need to wake up today. Abaana omwana gw'onaazala oba gw'ozadde, you need to equip them with knowledge eri factual based oba fact based, amanye naawe otegere how you going to groom your children ku nsonga z'ebisiyaga. Abaana baleme kugwamu bigwe nga tebabitegeera. Those deceptions nti bwe bagendayo bajja bawa ssente eriyo obugagga what and what. You need to have this book. Nkasoma naye nkagoberera. The fact is kalina evidence eri ekwatibwako. Tukeetaaga ffenna bye tutamanyi bye tuwulira bye bakuba mu bitabo ebimu nga babikuba bawo bennyini ate aba promoting ebisiyaga to blindfoldinga. So Pastor Moses Omwemati twetaaga sizanaga nti tumuwagire, no, tukwatagane naye okulaba nga tutereeza eggwanga. Immorality is now on rampant and I can authoritatively say as a journalist, truth is government yo effort zekola za kutuudisa na kutulimba kuba be bakwata ababyogerako be basiba. A lot is happening. So the numbers z'essimu in case you need to get in touch omanye otya bw'ofuna copy eno abazadde basomesa masomero. Let's engage Pastor Moses Omon Male. Musumba obulamu buli butya ssebo? Mukama nkuumi. Era ntambuza. Okay. Nafunye message okuva ku police ID wali ku Kampala Metropolitan CPS. CPS. Yes sir. Nebangamba nti afayiro Pastor Kayanja gye yatuggulako nti tugula abavubuka nitubagula mu kanisa ye bajje bamulumirize nti abali ebisiyaga. Nze kyengamba siina mwana n'omugwe nalinguze era sigenda kugula ng'ate nina abantu kiridde nga ddala yabalya nga ne medical evidence weeri mba musirwa ate okugula abalala. Fayiro yagigaddewo. Tibaziise ku CI headquarters zonna bazinvestigatingira eyo. Anti era olaba ebintu bye nabagamba these low officers tebasobola bikola. Kwa nabagamba ba investigating ebbaluwa gye nawandikira Kayanja. Yes. Nga mugamba nti kituufu Pastor Kayanja ebisiyaga obirya erira era olina ebbwa eriyitibwa okulya ebisiyaga livulula amasira. Nze ndi nswera ejja neeganuunako. Mulekyo tokuba nswera sorting a problem y'ebisiyaga ojolaba oba enswera zinaakola ki zinadda. So eyo nembagamba mukulu magambo yagiyise. Yagiyise nembagamba era by investigating issue ya kidnaps ez'abaana abavangayo okulumiza Kayanja nti abalidde ebisiyaga kuba zasoba mu 7. Ate nga abaana bagamba nti ababa kidnappinga mulimu balina emmundu, kuliko omwavu afaanana Kyaze, kuliko owagalubindi alinga omuyindi afaanana Sempa, kuliko omwavu w'ekiwago afaanana Pastor Kayira, kuliko n'omuddugavu.
afaanana nze era neŋŋamba nti tewali bwe baali bampise ku police kola statement with regard to kidnaps baba tebatuyitanga kola statements with regard to kidnaps ate ng'abaana boogera lunye kyababa kidnapping abafaanana ffe bampita batya okukola statement ku defamation okwonoona erinnya no kidnapping nga kyekisinga obukulu ba investigating kidnaps kuba zaaliwo n'owekitiibwa Judith Nabakoba yazijuliranga era nga bwe kiseera agamba poliisi etandise okunoonyereza lwaki emyaka 10 tubale emyaka 13 mu maaso tewali wadde single case yali ebadde solved of kidnaps era nze kyenateeka ku Kayihura ti poliisi yeekobana ne Kayanja bakidnappinga abaana kati babateeke ku kamera baboogeze ebyo kugamba balowoozese ensi nti ddala Kayanja alina abalabe bamutawaana bakidnappinga n'abaana kyovula bamuwayiriza n'okukola ebisiyaga nze byenkakasa nti ebisiyaga singa teyali mukwano gwa Museveni twali tumumaze mu 28 yali awedde ne state yamuprotectinga well era kyovula bangangamba nti ebyo bya Kayanja gavumenti erina kumala kukyuka ninga Museveni yakyali muyinza kugamba nti akwatibwa awozo gw'ebisiyaga ekyo tokiraba nga kibeerawo ekyo tekisoboka kubeerawo singa Museveni yafuga ne bana abagundi bonna nga banne ekyo tekigenda kubeera ensonga y'ebisiyaga nsoma tugenda kugijjako mu maaso tutandike ku nsonga ya Sobi Padde Serunjoji emivuyo gy'ettaka Musumba ekibuzo ekikulu kati kya mabega yonna kyeyeruse ne kati kya confirmingiddwa giri state sponsored how government sponsors criminal gangs okugenda okuterrorizing abantu abali ku ttaka lyabwe okwerimbika mu kintu kyoga nti bakuuma ttaka nti bakuumirako muntu ttaka gyebyabadde nga ne Sobi Serunjoji bamutiddeyo gwe wakabiraba nina mukwano gwange yaleeta omupangisa n'amuwa ekifo wali mu Kisenyi n'amugamba nti pangisa awo endagaano eyasooka yali ya myaka ndoozi 3 bwe giba giggwako amusaba ssente tayagala mumusasula kati kyava mbwe yamusaba ssente ogwasembayo yadda n'endagaano n'amugamba nti kati wandiika wano sayininga nti eno endagaano kwetukolera ko yinsayininga ekooti yange endagaano egamba nti amuwadde emyaka ndoza gyali 5 ate takyali bubezi tenant ni alinako alina interest gye yayogera gy'alinako sebo omusajja nga yakuba ne kasengenge takyakkiriza na landlord gendayo kakati yasuzanga abaana ekizimba akifudde hostel ate eventually wali mu Kisenyi ewa Pastor Butch kakati egundi nga akola nga yasuzanga abaana n'awaabira abasumba nti babba ebintu bye n'eby'abaana n'agenda ku LC n'agenda ku police oludi Kampala polisi ne bamugamba bimale ne LC bwe yaveeyo n'agenda mu high court n'awaaba nti alina interest mu ttaka ate bano bamugobako kati LC egenda okujja okuyingira mu gw'obubbi n'ebirala ne trespass bye yawaaba byonna ate yagaana okujja mu kooti okw'obujulizi yagamba nze siwoza byawano kesi yange eri mu kooti to cut the long story short LC yasalawo omusajja ave mu kifo issue ne bagitwala oludi Kampala ne baga fine mufune eviction gundi order okuva mu kooti emengo waliwo ani babayita bano bani court bailiff ng'afunibwa nga court order efunibwa nga bamugjamu okumugjamu omulamuzi eyawa court order emugjamu bugenda okuziba ng'avuddemu ng'ate awadde order endala addemu alagira court bailiff amuzzeemu court bailiff n'agambye ate kati bino biki kati mu kugugubaawo agamba nti kati omanyi nti abantu bano bayinza okunnemesa siyinza kuzza muntu wantu we mujje ate ng'olwedde waliwo obulabe ne byabadde akola byonna bwe byalema you know what happened nga bakwata nga abantu b'omu kitundu nga bemobilizing kugoba baza kotibe baza musajja oyo mu nyumba n'abaana b'essomero n'abalala b'okukyalo nga beekunga naye tugenda okukitegeera tya
waliwo mu Kampala obubinja obw'enjawulo buli kitundu mwogenda obusangamu. Kisenyi, Kawempe, Kaleerwe, buli kamu kalina bakamanda baako. Naye ate bakamanda abo obubinja obwo bumanyiddwa poliisi. Era poliisi ebweyambisa ne ba court bailiffs babweyambisa. Ne intelligence naye ebweyambisa. Okiraba? Baba bagirina gwe baagala okwevictinga oba balina bwe baagala okukwata babaleeta. Ate nga bangi bali connected ku state operatives. Nti ne kooti nazo zibamanyi nti gye bali. Now, Sobiman yaliose n'afa. Nattibwa. Kitoyinza kugamba nti kitalo nnyo nnyini ddala. Kaakati nze ndiraba ng'essomo eri abo bonna abeewaayo okukola ebikolobero. Bamale bakwatagane ne gavumenti bagende mu maaso n'okukola ebikolobero nga batulugunya abantu abatalina bwogerero. So tewanyoleddwa. Wabula nsaasira nnyo bonna abaakosebwa Sobi n'ebikolobero bye. Abattibwako abaabwe. Ababbibwako ebintu byabalala baakosebwa to a point of no return. Abalala bajja kufa nga balema. Abalala abaana bajja kufa nga bakadde baabwe tebabamanyi. Kuba Sobi ebikolobero byazaakola biyitirivu. Ekyewuunyisa Sobi bwe yagamba nti avuddeyo alokose bamuparedinze ate okuwulira nti ate state yemukozesa era yagenda eno. Ndowooza ekyo mwenna abali eyo nga muli mu security agencies nga mwekola ebikwatagana n'ebyokwerinda. Abalala muli ba informers. Bwe babawo emmundu ne muzimba. Naye njagala obbategeeza nti ekyatuuse ku Sobi nammwe kiyinza obbatuukako as long as munyigiriza abantu. Mwandibadde mwekuba bwekubi mu kifuba okubirekeraawo. Bayibuli egamba zikusanze gwanyaga kuba bw'olimala okunyaga naawe ne bakunyaga. Zikusanze gwatta kubanga atta alifa kitala. So Sobi yatta, Sobi yabba, Sobi baamuse. Kati why shouldn't people celebrate ti Sobi yafudde? Kubanga osanga waliwo n'abalala badajja okutta. Sembutu zivuge nga bwe zaavuga kuyiga zivuge. Ate njagala okubuulirira abazadde abali eyo ne families eziri eyo. Muvaayo nnyo ne muwoza nti omwana waffe bamusse. Naye ate nga mulamu akola ebikolobero temulina mitima girumiro bantu bali be bakosa. Lwaki temuvaayo ne mugamba abaana bammwe ti owange ebikolobero byokola abantu botta bo tebaliiko baabwe? Kuba muwala we yagenda taata abadde omuntu mulungi nnyo, omuntu akolagana n'abantu, muntu wa ngabba natta n'aleeta ssente bwe bulungi bwe. Yandibadde yagamba taata nti we taata lekiraawo okubba. Taata abantu bafa. Taata buli lwotta waliwo abaana abalinga nze abafiibwako taata waabwe. Kati bo banaakola ki? Katusooke tweggama enkuma eno tweyongereyo. UgandaEyenkya. Abakyali ku mukutu nkyali ne Musoma Moses Solomon Male enkuba ye tutaataaganyizaamuuko ne tukyusa n'ekifo naye tugende mu maaso. Musumba ndese wali enkuba weetugobedde nkubuuza nti muwala wa Sobi yategeeza nti taatawo abadde muntu w'abantu era abadde ayagala nnyo abantu. Singa abadde ayagala nnyo abantu yandibadde n'omutima ogubalumirwa. Teyandikuttenga bijambiya, teyandikuttenga buyondo, teyandikuttenga bissi. Teyandiba kuzingako bikolobero. Tosobola kuba nti omuntu omwagala ate n'omukolako ebikolobero. Nze olaba okwagala kwange abantu nfubye okuyimirira n'abantu. Kesi zenkoze mu poliisi, statement zenkoze mu poliisi sizimanyi. Ne bandraginga wano bakuyita wali. Oluusi n'owulira mulinga okooye naye n'ogamba what can I do? Ng'amaloboozi g'abantu abo abasinda tegakuganya kuwummula, tegakuganya kwebaka, tegakuganya kugamba ti kambite. Ne gwe notta asooka, notta owookubiri, n'okubba ono obutayimbwa, n'ogenda wali ne mubba ono ne mukosa ono n'ogamba nti ddala oyagala. Omwana kituufu ye taata byabadde abba ne byaleeta nga muva fiizi muva ebyokulya. Ekyo simunenya alina okukyogera kubanga ikitaawe. Naye era kyovula bangangama nti bannanga abali eyo families ezina abantu abalinga ba Sobi mubagambeko
amateeka ne baba nti basobola okugamenya nga bwe baagala ne batakwatibwako naye mubagambeko tolunaku luyinza okukya ne bikukyukira kubanga Katonda si musiru ssebo eyagamba nti kyosiga kyokongula eyagamba nti assa ekitala alifa kitala bayibuli si nkyamu nzijukira David Oyito Joko bwe yafa Bishop Misairi Kauma mwagalanya nti tufaananya n'erinnya tufaananya ekikakobe Misairi Kauma yamusomera Isaya 14 ndoza 14 naawe abadde akankanya ensi ogudde tokyali mu kantu bakutemye buli omu abadde akutya buli abadde bakulaba nga beekweka boogera bwama nti wuuyazze naye akati naawe owedde akati abantu ng'abo kigwana okubasomera ebyawandiikibwa ebyo fo kyokuddawo okuboogerako okubawaana okukola ki kubanga gye tukoma obbawaana gye bakoma okukola ebikolobero nti after all ne bwoba ofudde tebalina kyamu kyebakola ki kyebakwogerako so Misairi Kauma yagisoma bayibuli egamba zikusanze gwanyaga bw'olimala okunyaga n'onyagibwa zikusanze gwatemula olimala okutemula nabo bali kutemula kubanga Sobi baamukubye emizibu ne gimutwala ensanafu gye zitamukubira ki ngalabi bayitayo zirakumwa entamuye ne bakola ki ne bavuunika byabadde akola ne kye baamukoze bangi why do you think abantu tulina obbagamba tubawaane buwaanyi tubasaasire famire z'abaana abattiddwako abaabwe zo tuzigambe ki era ddala abazadde baligamba ki abaana baabwe oba bazzukulu baabwe tya taatabo Sobi ne banne basobi be baamutta era nze nsubira nti famiri ze zikoseddwa Sobi kati ziri mu kujaganya zeebaza Katonda nti wayi kale twalemu okufuna obwenkanya naye baamusse era dde mwakole ki atulugunya abalala so musumba okkiririza mu njogera eri oba ebyawandiika ebiga nti alisa munne ekitala kyekiri mutta naye bw'olya banne ebisiyaga naawe babikuli oba babiri abaana bo tit for tat omanyi tugenda nitaputa egiri obulala omuntu akola ebikolobero deliberately nabba amabaati deliberately natta abantu deliberately nanyaga sente z'omusolo deliberately bw'oyita wano kusaapulu kagwa ndowooza awamu wanaatebwa nze nabadde ndeeta ekirowoozo batuuma amannya ebiyanja ebyo ebyekoze mu makubo basookere ku pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni enguudo ezirimu ebinnya tutume ebinnya ebyo ebitabo babituuma amannya g'abanene Museveni bamutuuma oba batuuma awe wannamaalwa kyekitaba kye bayita Museveni then bagenda awalala nti ekyo bakiyita mukyala Museveni then bagenda awalala nti ekyo bakiyita minisita wa finance gundi Matiya Kasaija ti ate ekyo ekyo bakituume Muhoozi ate ekyo bakituume minisita w'ebyenguudo ebinnya mu nguudo tubituuma amannya ekyo bakituume Erias Lukwago kubanga naye ali responsible gwe omuntu gwe twalonda okubeera meeya okuoverseeing works okuba nti buli kiseera omuwulira mu birala tomulaba ku mirimu gy'ateekwa kukola overseeing okuba nti overseeing implementation za government buli kiseera tomulabamu ne ttiimu ye tugende nga tutuuma nezina enguudo ezeno zonna tuzitume ba councillors ebitabo ebirimu ne bwe bayiwa empitambi nti awo bayiwa empitambi nti oyo kansala gundi ye empitambi ndowooza abantu bajja kukola ki bajja kuzuka naye kati babba ssente with impunity ne bakola ebikolobero with impunity ne batta abantu with impunity ne babba ettaka ly'abantu with impunity n'ekkanisa nayo tesusuddwa mu kubba ttaka okiraba kuba naye tulugunyiza bangi abakaaba tikyaki yengoba jjajja waffe yawaayo kano naye ne wano nawo batuttewo bw'olaba nga institution eyandibadde okulembera mu kisa n'okulaba nti abantu babeera bulungi ate ebeera part of the problem
then awo tuyinza butakkanya nange nti I think things have gone too far. Era ekyo njagala kituyamba okwongera okutegeera lwaki Bobi yafudde breakdown ya systems. Yes. Eyekyayiza abantu. Yes. Kyomanyi nti bwe tuteebereremu tewali ajja tubeereramu kubanga abantu batuuse ku point enyigiriza nti ettaka lyaffe balitwala ffe tuli batono tukoze eki simanyi bagamba nti obwami obutono bulwanira oba musanja nga ki nga nkuyege kati naffe katwerwaneko gwatesebwe ne bakubbako ne heritage gyolina nayo ne bagitwala nti wano wetuziika taata bamuziikaawo mamba bamuziikaawo wano wetukulidde all our lives kati luno tukaddiye naye batwalawo tulaba bakukuba miggo kukumenya kukola ebbaluwa gye nawandiikira president mu 2006 namugamba nti mob justice is not a deliberate attempt to flout the law but a result of previous attempts to get justice and redress in vain. Nti okutwalira amateeka mu ngalo omuntu azuukuka nti ngenda gatwalira mu ngalo naye waliwo ebimu kusindika era ekimu ku bimusindika kwe kuba nti bwe bazze bagezaako okufuna obwenkanya balemeseddwa olwa systems ezo mwe muli poliisi kitongole ekiramuzi prosecutor ye ani DPP ebitongole ebyo kasita byekobaanyi n'abamenyi b'amateeka abantu bano abawansi ne balaba nti tebakyalina buddukiro gwate oli azze okubba ettaka azze n'amagye azze okubba ettaka azze n'abasobi sobi omumenyi w'amateeka kondo azze okuuma ettaka eryo atunula n'agamba nti osubi bwakwatako okukuba akatayimbwa tekiri mu ddakiika era navayo ne yeewaana katukoze tutya katumukube tumutire eddala bwebumenyi bwe kutwalira amateeka mu ngalo ate era basobi mbabuulira kwa Bobi yafudde n'eriyo basobi abamufaanana basobi abalala abadde ne gang y'abanne mukoze nnyo oba mukola nnyo ebikolobero nga mwekweka mu systems mufuna obukuumi mufuna emmundu mufuna patronage abantu bano bemukosa ne baba nti balina gye baddukira bw'oba ogenda omukosa gw'osooka ku poliisi kuba mukolagana nayo gw'osooka mu kooti gw'osooka wa mukazi wattu oba musajja wattu agenda okuvaayo yeerwaneko nga kiri too late talina kyayinza kukola n'olyoka okwata mu mbinabina nomuga ate naako kosigaza nako njakka kujjako that impunity changes like rest. Leero Bobi yagenze enkya buyinza okukyanga lulwo mbadde ŋŋamba nti mwandirekeddaawo ne mwekuba mu kifuba naye okukola ebikolobero ku bantu buli kiseera be mulowooza nti tebalina kyakkola. Katonda naye amanyi okuwolera amawanga era nsuubira Katonda yavudde mu Bobi kati ne institutions ezibadde zimukozesa nga poliisi ebitongole ebikesi bwe yabadde afa byabaddewo yakenze kuba masimu ng'akayimba kali essimu atuga ntuge Bobi n'akuba bannange nze Bobi nga batuga ntuge bannange afande nze Bobi ng'essimu batuga bannange afande nze Bobi ng'essimu batuga. Let that be a lesson to all criminal gangs, all criminal elements ezirowooza tikuba zikola ne poliisi zikola ne ISO zikola n'amagye tezisobola kuviibwamu. Bobi be yali alowooza nti basobola muvaamu olaba adda ku RDC n'amuwalabula. RDC ye mubaka wa president ali appointed by the president era RDC bw'ayogera Museveni yaba ayogedde niyo omusajja eyatuuse n'akangalala n'akola ki tolina kyakkola n'agenda n'abwama RDC wano zeewo mu bumenyi bw'amateeka RDC omuntu kati it's good bamusse sirimu kulumwa kwonna wabula nsaasira bonna Bobi bazaalumya ng'abattira abaabwe ng'abakolako ebikolobera abalala ne babeera maimed totally tebagenda kuddamu kuba kyekimu obulamu bwabwe. Musimba oyogera ki ku kyabannabyabufuzi okusinga ddala mu kibuga Kampala okuwangula akalulu Lord Mayor ku kifo ky'obwa Kampala bonna
bazze babakozesa. They have these criminal gangs abakuba abantu emiggo. Bagunze. Yes, guns. Okuwangula akalulu, okawangula nambooko na miggo, wabawo abantu mu campaign bonga balina kulumba kampu eri n'okozesa ekinabali mu opposition abakozesa these guns. What does it explain to a country where an opposition ekugamba they are fighting for justice, they are fighting for ebintu webito ebya criminality okugwawo ninga nabo bebamu aba backing up oba abantu banene nga babakozesa. Tosobola kubanga ogenda kuleta nkyukakyuka oli akozesa criminals ate naawe n'okozesa criminals. Kitegeeza nti eyafa n'eyasika tewaba njawulo. Okiraba era nze nsubira bannabyabufuzi bandibadde beekengeranya abantu bwe batyo. Bring your issues. Naye ate okimanyi wamala ti mu byobufuzi bya Uganda sinna lwe nali mpuliriza n'empuliriza bwe boogera ku issues. Besigye yali akitandise mu 2001. Yes. Nti bwe nakwata obululu ngenda kendeeza expenditure ya gavumenti bwe nagikendeeza nsale ne ku misolo gine misolo ngenda gijjawo ngenda kujjawo graduated tax tatate sente zono bokoza nja ngenda kukatinga government expenditure kwaba sente zisinga babbanzibe ngenda kuziba we babbira sente campaign zikuli zibeera ku kikuti kati sente bagula walagi ne bagula ebitole bya sabbuuni ne bagula sukaali kilo emu bbiri buwunga. Twebaza MP waffe, twebaza president waffe, tova ku main. Then ne balyoka bate mpenkoni. Akati omusajja mpenkoni yikitegeeza mpenkoni sikumpa enkoni teguba muggo. Kakati bwe kiba nti abeesimbyewo kati buli omu ayimba luyimba mazina ndongo. There are no issues. Kivulu. Kitegeeza issues are nowhere to be seen. Era kyovulaba nti tulonda abantu oba mulonda abantu ne batuuka mu parliament ne batandika kulya ne balya obubuto ne butuuka eno n'obubina ne budda eno. Naye nga tusobola mugamba nti watusuubiza kino tekyatuukirira kubanga talina kye yasuubiza. Sukaali yamukuwa tewamunywa, walagi yamukugulira wagenda okukuba akalulu nga walagi yakuliko abetolina kulonda. Wamala simanyi ntadde obulwe wamala nomuza at the end of the day lwaki olonzi wamala nze nabadde nenyweredde walagi wange ekiraba. And until we get back to issues, and what are the issues tulina moral decadence, what are the issues obubbi buli everywhere nga ne bannaddiini mubatwalidde n'enjiri bw'ogenda mu churches today all they are preparing kati bajja batya sente mbantu ku lunaku lwa Christmas. Amabaasa bagakubye bagabawadde special envelopes nti kirabo ky'amazaalibwa. Okimanyi nti Yesu tazaalibwanga nga 25 December. Yes, bulungi nnyo. Yesu tazaalibwanga nga 25 December. Ani aluleeta? Kabaka Constantine, Emperor Constantine eryafuga Rome bwe yakyuka n'ava mu kusinza katonda w'enjuba katonda njuba kubanga 25 December gaali majjaganya ag'okuzaalibwa kwa katonda njuba mu Baroma era nga bakolerako buli kikolobero kyonna mwe muli sexual orgies, mwe muli ebisiyaga, mwe muli okwegaddanga omusajja neyegaddanga n'abakazi 5 olufaya bonna basimbye, abasajja ne beerya ebisiyaga nga basimbye lulayini. Ebyo byalinga e Rome. Ekirala mwenge ne banyo ne bagangayira. Kakati Papa Julius ye yali papa mu kiseera ekyo omwaka njogera ku 336. Yes. Ono Emperor Constantine akatulise kati bwakatulika Julius kabaka manya papa akozesa omukisa ogwo amatiza Constantine nti ne ba Christians bayingire ebbinu naye nga bo bakuza mazaalibwa ga Kristo era ne bakkaanya. Julius n'akola ne gye bayita Julian calendar. Yes. Ndozo gimanyi bulungi nnyo Papa Julius. Kakati
batandika nga balowooza nti basobola okusika ab'amabinu ne batandika okuyingira entegeera ya Kristo. But over the years kigenza okweyoleka nga mwattu ate abasinza enjuba ebikolobero byabwe byonna n'ebinyumu byabwe byonna babiyingiza mu mazaalibwa nga actually kati Christianity tekyalina se ku lunaku lwe balowooza nti baluwambi. Wabula katonda w'enjuba abasinza katonda w'enjuba kati be ba dictating terms. Omwenge omanye ekiriwo leero loleeza omwenge wazirabye traders and traders ekitegeeza abantu bagenda kunywa bagangayire abalala guyinza n'obatta abalala tebajja kusulaka kuba bali muki bali mu mwenge era amaka agagenda okutabuka simanya ameka naye nga mangi agagenda okutabuka olwaki ababbi kati bali mu kwetalo babba. Okimanyi nti abalunzi kati basula bweru anti ente bazibba embizi bazibba ate waliwo gwe babbako embizi ku Christmas ne bamulekera n'akabaluwa nti webale kulunda ebyenda bibyo lyako yongera olunde tujja kudda nga zikuze. Nga lwaki bakola ebintu ebyo omuntu atadde ssente mu kulunda ne bamulekerawo akabaluwa alye ku byenda be basobi sobi group abafaanana bwe bati bamulekeddewo ebyenda eby'embizi tinaye alyeko ku lunaku lwa Christmas eyerundira embizi. Abalunzi b'enkoko basula bweru kati nkoko bazibba okukamala era abantu abasinga abali omugenda kulya nkoko nzibe nzibe era singa twali tusobola okutracinga obubbi ekyamazima ebintu ebimu tetwandibiguze kubanga tuligenda mu maaso ga Kristo ku lunaku lyo olw'enkomerero ng'atudde alamula n'akubuuza Christmas z'olidde enkoko eryoka eveeyo egambe nti kookolirooko ndi ate ogamba ki kookolirooko tyanti nze oyo wamala yeyandya ani yakulya atya tyanti banziba ewamale ne bantwala ewa wamala yasanyuka busanyusi anti yangula layisi bwe mba sitegedde anti kakati kyenkubulira ekigenda okubaawo singa tubadde ne means ezitracinga ekibbiddwa bingi nnyo tetwandibiguze kubanga babbya amatooke olaba mu bulirano wange ekibamba bamubaka amatooke bamubyeko emmere ne bamubako enkoko ze muzeyinkako naye bamubba kati buli gyogenda mu butundu eyo mu byalo ababbi bali kubabbi abalina ensuku basula mu nsuku zaabwe kati bakuuma amatooke gaabwe ababbi baleme kukola kikugabba paka nga abajjugagula bakoze ekibazze. How can we have such a day titujaganya mazaalibwa ga Kristo naye ng'ate bunkenke bwokka zijjukira sobi Christmas oyo yali ya 2019 ne bavayo ne batuuza olukuŋŋaana lw'abamawulire nti bannange omulundi guno mugenda kusagambiza mu kyakyanke kiteri agenda kubba ne bawaayo n'ennamba y'essimu nti gwe bwe bakubba tukubire nti ku luno tubaleseemu mwetaayi gavumenti neetunula nebalekanga ne bakola impunity efaanana bwetyo kati katubalekemu muddemu mulunde leero muzirye ze mwerundidde akati in this country kati okimanyi nti abapoliisi bali ku bagita standby class 1 yes bunkenke nambeegi lwaki bali ku bunkenke n'amagye nago gali ku bunkenke security agencies ziri ku lwaki ng'ate tuli mu kujaganya mazaalibwa ga Kristo kitegeeza nti it has all lost meaning. Bakozi ba bikolobero be banyini Christmas kubanga ne bannaddiini mu makyaki bagambye bagenda kukolayo ki nabo bateze ssente bannabyabufuzi ababbi nabo bagenda n'abasiraamu bagenda kusaba ku Christmas mu makanisa nabo bagenda gendayo simanyi okiraba nga bwolaba abakristans bwe bagenda mu mizikiti ku yidi bannaddiini bannabyabufuzi ne kuno bagenda genda muki mu makanisa naye nga bagenze kukolayo ki bagenda bajjudde ssente kwaba manyi nti bali bannaddiini baagala ssente era tewali munnaddiini mwe mulindeko mujja bbirabo njagala pulezidenti gy'anaasabira bamugambe nti pulezidenti nze nyimiridde wano ng'omubuulizi w'enjiri mukama ŋŋamba kino na kino na kino na kino ku mulembe gwo ti omulembe gwo obubbi buyitiridde ate ababbi banno
njagala nakimugamba atera kusabira lwakitule eyo mu Sekukulu. Njagala Archbishop oba Bishop akimugambe yenjiri babadde mu State House basabyeyo biki wabalayo babadde mu State House Christmas dinner Thanksgiving basabyeyo ki walabyeyo akolukuta ebigenda mu maaso abasibiddwa obwerere walabye aboogerako bonna basiima busiimi abatiddwa waliwo aboogerako wabula buli omu asiima busiimi baleeta emirembe nenga out there ennaku eri mu bantu walabye ne parliament kyeyakoze ne ba former speakers emmotoka bukadde lukaaga buli omu akati njagala bategeeza bwe baba nti bannabyabufuzi ekyo kye bakola bali mu vandalizing basobi tunaabaddawa kubanga tulina abaana bangi bavubuka tebalina mirimu tebalina byakukola oguna ne bagamba naye ffe twalyaki era ogenda okukakkana nga basalawo okukola nga sobi bw'abadde akola ayina yayongerwa kababadde n'emmotoka eddyo oluseregende lw'emmotoka Edward Kiwanuka Sekandi emeritus speaker na vice bamuwa emmotoka ey'okubeera vice president alina package eya vice president kati bamuwadde package ey'okubeera former speaker alina package eya presidential advisor oh my god obubbi obw'ekika ekyo bugenda kukoma wa Edward Kiwanuka Sekandi kikyatafunye kikyatalina si ye yekka Rebecca Kadaga ne bamuwadde ate nga kati ye second deputy premier kyokka bamuwadde babawa bw'oba waliko deputy speaker balina okuwensako eyo bw'oba waliko speaker balina okuwensako eyo etteeka terigamba nti bw'ofuna eno oba olondako emu gy'onookola ki gy'onoofuna naye bonna kati bali mu kulya ate neewunyiza kuba speaker yagambye nti emmotoka ne bwefa mu wiiki emu gwe jangu tukuwa endala sente si buzibu okugikanika gavumenti egogikanika agivuga byonna amafuta everything ekyasimu ku byavubyeko envire ku mutwe bawadde Professor Lugumayo yali speaker mu 1979 gavumenti ye bagijjako na Mundu okijjukira bulungi nnyo kuba ye yali mubalule bagijjako naki na Mundu era yagendako ne mwikizayo akati ne bawa Butagira Butagira ye yali speaker ku Mbutettu gavumenti yaabwe bagijjako na Mundu abo babiri kale abasigadde then Moses Kigongo then Wapakabulo bawadde family Francis Ayume bawadde family kakati nebuza kiki era bannayuganda mbagamba bwe mba mulya Sekukulu oba bwe mubeera mu bikujjuko bino nsaba mukekkereze ssente olw'ensonga abaana banaatera okuddayo mu masomero bajja zibasaba ate nga amasomero n'agaba ministers ne BMPs gongeza ssente wadde gavumenti egamba temwongeza era gagenda kwongeza abagamba temwongeza ate bannanyini masomero okiraba Setahayi ga Muyingo Nambalala yali agambye nti tajja kwongeza bali oba mukadde bumeka kati sente zidduka speed akati ekyokubiri mbagambye mukekkereze ssente ekyokubiri mwesibe enkoba bbiri munywere kubanga ng'abatukulembera ng'abatufuga kuba tebatukulembera batufuga bufuzi kuba batufuga batwetisa emigugu gye tutasobola kwetikka ekisooka bajja kwagala amamotoka ekyokubiri sente bajja zaagala ekyokusatu bateeka okufuna sente ze bagenda okuyiwa mu campaigns kwakati batandise byabufuzi ezo sente bazaagala bagenda zijjawa gavumenti sente zeekozesa ezijja mu misolo n'abagabi ba buyambi kitegeeza ti gavumenti erina okukola compromises n'abagabi b'obuyambi kino bwe muba temukyagala tetujja kikola tubula wamala bakukwata ne bakubembi ku mutwe bakuba omutwe ofulumya kyamawulire etteeka tolimanyi kwabaagala basirise bagmatiza abazungu nti wano tewali okugira ku basiyazi baddembe wadde etteeka lyakola ki lyayita nennono ekyo era nzamjasuluki bwe ndaba bannanga basugumbiza simanyi tugende tudefending etteeka what are you defending ekyo tomanyi tuyo tutagera na kutegeera wengenda okuleetera byabalema okutaputa kati muli defendinga nga neyali leeta yennyini basaalirwa yajja ku poliisi CPS n'agamba nze saakola tteeka kukwata bannamawulire ate kati tubakwatidde mu tteeka lyennyini lyokola si bwe lityo bwe ligamba ne DPP yawandiika n'agamba nti banne etteeka omusiyazi taba mumenyi w'amateeka
paka nga asiyaza temubakwata mubaliki temubatigomya kati gwe nofulumya story mbu simanyi essomero simanyi Cambridge lirimu ebisiyaga bajja kusiba ate amateeka bagalira bajja basiba nze nange nja kukola ogw'okubajjayo when it comes to homosexuality kuba tetujja kukoowa kulwana ku nsonga ya bisiyaga kubanga batukola ki batuwuliriza nanebempulira by the Musumba tuna information gye tukyanoonyereza okufuuka facts nti waliwo abali mu Kyengera Town Council n'ebitundu ebirala abatandise dde okutegeka parties eza ebisiyaga bwe bityo batandise dde okumobilizinga ku ground naye nga tulina intelligence tulina kyandi you see these things happening and going on people celebrating video fulume nothing happens Kirumira Lumi omugenzi Kirumira Lumi yakwata abasiyaze ebwayise ne babaleta ku police ekawemba abajja okubajjayo Kirumira yangamba nti teyabamanya naye yagenda okulaba tewali kamera gye bakkirizaawo tewali kiki bakkirizawo ne babata yangamba nti Pastor Male oli ku lutalo lw'amaanyi olw'okulwanyisa ebisiyaga enzijukira ku show gye mwaliko mumanya true abo basiyazi bakwatira ebwayise nga ne poliisi bamanyi era babakwate bamubuuza nti gweokutte bakibaleke bakiraba kyovalaba Kirumira yagwa dro ne basirikale banne bwakwata omubbi ate omubbi akolagana ne poliisi n'afande so that is the challenge so mbagambye nti mwesibe bbiri kubanga gavumenti egenda kututikka emisolo ate nabadde ndabaga Uganda Revenue Authority yakoze deficit omusolo gwagaanyi lwaki gwagaanyi amakampuni ganoozinga down gagwa businesses ziri mu kugwa kati ziri mu kugwa ng'otandika ku celebratinga ziremeddwa okugenda ku take off stage ziremeddwa aye tezijja kudda ngulu abantu bangi tugenda okumalako omwaka nga bakaaba emirimu gye baali bakola gisaanyiziddwawo abaali balina emirimu tebakyalina businesses zigudde gavumenti terina kyekoze kuziyamba naye wabula kyekoze kyetwalabye mu parliamenti nga bawa bafoma speakers amamotoka babatereddeko n'ensako n'amafuta gwe ne bwogamba nti ova wano ogenda Lukungiri emmotoka genda te amafuta gwe teweeraliikirira ate speaker yayogedde buli don't worry about the cars don't worry about fueling wetuli parliament weri tetuyinza kuleka bannaffe babaddeko mu leadership positions ate kulivinga nga ba poppers nenge bukedi yajakiikirira there are no hospitals to the level of referral health centers zayo ziri poorly equipped tezituukana ku mutendera gwakuno emmotoka emu yandi equipping eddwaliro true 600 motoka emu bukadde lukaaga ensako gye bawadde former speaker omu emala okutereeza eddwaliro eriri ku gundi y'eggombolola aba ne baba nti bajjamu beetaaga ki beetaaga lab nga zikola beetaaga scans nga mweziri beetaaga ebitanda nga mwebiri ebyo obukadde lukaaga omanyi sente ezo boka stabeera nga omukulu wa oba muganda oba kyono Toyota ya supplying ezo sebe motoka ne bwe bayabukadde bibiri zayagala za kuotiba teryayamba Africa teryayamba Ronald Mayinja kyanuma ndi yadduka mu ggwanga n'agenda awaŋŋanguke olaba n'omuyimbi agwa n'agenda akuba ekyeyo kitegeeza nti ebintu bikoze eki bikaaye nolwekyo abali eyo nga mulya ssekukkulu sente muzirye nga mwerekereza zijja balakira nga abaana babatuuliridde business environment nzibu nnyo makampuni gali mu kugwa era emirimu mingi tugisuubira okusaanawo omwaka ogujja wanyumiza ku mukwano gwono gwensomye nga ndaba owa supermarket gozze ngoyogerako at last before the end of this year he has closed mabegako yenda program yake gyetusikola ojjo mwogerako nga ali mu kunyigirizibwa yatuka n'okwagala oba nejje mu nsi ne mugaa tukikola abantu abali ku stage eyo bangi abatalina baba encouraginga kyokka ekyewuunyisa bannaddiini mu bye bategese babawa amabaasa twagala ssente mu kifo kyokugamba nti what are the challenges of the masses bannaddiini be bandibadde bayimbirira gavumenti ereme kuwanika misolo be bandibadde bayimbirira gavumenti ezimba amalwaliro be bandibadde bayimbirira gavumenti baleme kubba ssente bagambe nti owaye nti gwe ssente z'otuwa
otwadde obukadde ebyo 3 twagala otubuulire wazikoze otya kati twagala kulya sente za kibi naye babasabira mukama agenda begenda obire dda kyobola basaba actually tebasaba katonda ayinza byonna basaba katonda w'enjuba y'Abaroma kubanga oyo ye mubbi simanyi okiraba kubanga katonda ono ayinza byonna singa gwe babadde bakkiriza bandibaddemu n'okulumirirwa bandibaddemu ne conviction naye bano abantu betukanda sente bagenda kuzibba malaya yitunda alete sente omubbi abbe alete sente okiraba then bajja bagambe nti mukama abawadde omukisa n'ababbi abawadde omukisa bagende babbe n'abatemu abawadde omukisa bagende batte. I think we need to reconsider what we believe. Nze ndowooza era mukusuubira kwange bwena bwe bigenda mu maaso Saturania katonda w'Abaroma ow'enjuba yawambadda ekereziya yawambadde ekkanisa yawambadde ebituuti n'abasajja be mulaba mu bituuti n'abakazi ebikolobero nga be babisiisiriza bawonya ebiwundu by'abantu bange mpola mpola nga bwe kiri mu Jeremiah chapter 8 ndaba bulabi nti Satan katonda oyo gwe basinza Abaroma yawambadda ecclesia yawambadda ekkanisa yawambadda ebituuti bannabbi bonna bambadde maliba gandiga n'emisege egisikula bannaddiini bwe batyo kubanga tetwandibadde na ggwanga lifaana n'ensi yonna abakola ebikolobero they partake of Christianity basembera bakola ebintu bingi nnyo but why? I think we need to rethink and reconsider what we believe mu biseera bino ebya Christmas era kyobola banga ngamba ebiseera bino ebya Christmas abaami n'abakyala bandituddeko awaka ne bafumiitiriza tuzimbye tutya amaka gaffe famire yaffe naffe tujje tutya mu nnyanga mu bwavu mu bunkuseere kubanga abantu bemugenda okuwa ssente tebalina we babalowoolezaako nakatono balowooza ku byabwe byokka kwekusa bokka at the end of the day webanamala okusoloza ssente ojobola nga abaana baabwe basomera mu masomero ga bbeeyi bali mu bino bali mu biri so nga ate mmwe abankuseere temusobola kuteekayo bamu katusoke tumulemu katono nzije n'omwaka 2023 musumba bwagulabi what highlighted or headlined 2023 ku side eyiye mu lutalo olw'okulwanyisa ebisiyaga the moral decadence n'ensonga endala ezigwa mu kko eryasinga okugoberera nnyo ebigenda maaso mu ggwanga tujje tovaawo. Uganda Eyenkya. Abatugoberera mbeyanziza nnyo ku mukutu ogwa Uganda Eyenkya ndi ne musumba Moses Solomon Male njagala atuwe highlights oba ebintu byagobedde mu mwaka guno ogwa 2023 engeri gyagulabyemu. Nja kusimba nnyo essira ku nsonga y'olutalo olw'okulwanyisa ebisiyaga okuteekinga his perspective oba ebirowoozo bye omwaka nga bwagulabye ndowooza tujja funa episodes endala mu mwaka ogw'ebyobufuzi naye njagala tusookere wano episode esooka okuhighlightinga 2023 nga bwamulabye mu lutalo olw'okulwanyisa ebisiyaga stories nyingi ezibaddemu mubadde ey'okuyisa ebbago erya anti-homosexuality bill 2023 president lyassaako omukono ku speed eyayiriyiri ekyaliwo gye bwa mwaka gwali gwa 2009 yes I think 2009 Fox Odoi ne banne Andrew Mwenda ne bagenda mu constitutional court 2014 yes yeah true yeah etteka lyatandika wa 2009 yeah I remember yeah naye kyekimu kyazzeemu era mu sabbiiti gye tukubye emabega era constitutional court yatandise okuwuliriza submissions ezaabo abaga nti etteeka lineeno lyandibadde liggyibwawo nga bwe gwakola omundi guli abalamuzi basaze bagenda kuwa judgment on notice bajja kubeera nga bagiweereza abawaabi saako n'abawaabirwa n'abo abeemulugunya ensonga ya Cambridge Junior School bannamawulire baakwatibwanga nange mwendi Pope Francis yazzeemu n'akinoganya kati nti same sex marriages basumba oba baani bonna basobola okugenda maaso okubeera nga bagatta abantu abo ekitakola nnyo mawulire nti nakikubazza byogera olumu ng'ali veega olumu ali atya naye
kyazzeemu okubeera nga kyogerwa era nga tusembera India Sekukulu ne Musumbuno yajja okumbulira what highlighted or headlines this year mu lutalo lwennyini olw'ebisiyaga. Musumba, omwaka guno kiki ekisinza okukolera eggulire n'oga nti kino this has highlighted 2023 mu lutalo lw'okulwanyisa ebisiyaga? Actually 2023 Essebo nyongedde okukitegeera ti bannayuganda tebamanyi kye baagala. Okay. Ekyokubiri tebategeera bigenda mu maaso. Ekyokusatu ne bwe tulowooza nti banyumungufu okusinga abalala be bannabyabufuzi ababeera mu parliament, actually okubeerayo kwabwe kutuusa mukolo tebalina kye bayinza kukyusa bwe kiba nti obubi butambula nga n'ababi bayisaawo ki kyabwe. Nzize mbagamba nti etteeka tetulyetaaga. Ne mbagamba nti etteeka ligenda kuluusanya nnyo abalwanyisa ebisiyaga okusinga abasiyazi. Etteeka eryakolebwa omwaka. Ne mbagamba nti amateeka ge tulina ku penal code gali so superb kubanga tusibiddemu abantu abawera. Pastor Ronald Isabiri yasibwa emyaka 12 kuli abaana 6 bisiyaga. Yes. Then Paul Nabamba yasibwa emyaka 3 kukola bisiyaga. Yes. Kakati kulya mwana wa myaka 5 bisiyaga ng'amulisa ne spam ze Paul Nabamba. Kane magamba nti amateeka weegali. Problem ya Uganda si mateeka. Problem ya Uganda systems eziri supposed okwasisa amateeka okulaba nti abakoseddwa bafuna obwenkanya. Systems ezo singa tuzigonjoola ne tuzirongoosa amateeka agaliwo gali superb. Okay. Ne bannayuganda baagaana okukitegeera nga mwe muli ne bannamawulire bannammwe. Era neewuunya nti fourth estate nfu bwefufululu kubanga fourth estate mwe muli media people. Yes. Media people musuubira okuba nti you critique, you analyze, you internalize, you read, you understand, ne mutaputira society. Ne bwe kinagamba nti nammwe muli as dense as society, then tuba tulagawa. Muzibe bwakulembera bazibe banne tebagwa mu binnya. Yes. Media yali erina okutwala message yange nti bannange etteeka lye muleeta ligenda kulinyirira eddembe ly'abannamawulire. Media etteeka lijje baliisa president asayininga. That was the media. Kati limbaze kutandika kubakwata. Kyogamba neyo close mweri ekwata bannamawulire nti nga kitiisa. Kati abantu abali reactive abatali proactive naye ng'ate kibaleetedde obutabeera proactive butamanya butayagala kusoma. Kakati bannansi ku nsonga y'olutalo lw'ebisiyaga kyeyongedde okweyoleka ti lwoya lwa mu nnyindo olujja wekka. Omuzadde ali eyo gw'olina okukakasa nti abaana bo bakuumibwa. Bw'olowooza nti poliisi ejja bakwata babavunaane nkusekeredde kubanga abagezezzaako okuvaayo ebizibu bye basinkanye nkumu. Era nabuuza poliisi ku luno nga nzeeyo kola statement, lwaki bwe nnyamba abaana abalala oba abantu abalala nga bakabasanyiziddwa mu bisiyaga temunzigulako misango? Naye lwaki bwe butuuka ku Pastor Kayanja nayamba ababe mwanzigulako emisango? Tetukomye ku ekyo nakati munzigulako ne besimanyi. Kagamba ekitegeeza ti poliisi etandise persecution. Yes. Eyigganya abalwanyisa ebisiyaga. Ojjukira bwe nagamba nti mu 2017 abasiyazi baategekera poliisi conference wali ku Tikotel e Kawempe. Yes. Era mu conference eyo babasomesa ekiyitibwa eddembe ly'abasiyazi. Era okuva olwo kuba batagitinga senior officers ne bagamba teri kuddamu kukkiriza kukwata musiyazi bifaananyi tibamulese ku poliisi. Mulina obbakuuma, tebalina kukwatibwa, tebalina kuttibwa, tebalina kutulugunyizibwa. Ddembe lyabwe ne bali bayigiriza. Kati etteeka lino ligenda okujja ne mbagamba banne etteeka lye mulese nze nga ndaba libikkirira basiyazi era ligenda tulemesa olutalo lw'ebisiyaga. Ate assuming baligoba omusiyazi takyaddayo eri gye yali nti mumuggalira manju. Kati alina okutambula nti
teka baligobye ate bwerisigala it is even worse kubanga ojja kubanga omusiyazi tukyamunyeenya gwe munnamawulire bajjaga nti okusiyaga musango naye kati genda ofulumye kubanga entalo zonna zetulwana mass media esinga obukulu yettulu esinga obukulu kati bwobanga musakisidinzo gisibongo omusiyazi wuli bamukute ekyatuuka ku Wamala nkimanyi ekyatuuka ku Angela nkimanyi ekyatuuka ku Dini nkimanyi nze sijja gendayo Wamala genda reporting why story bwe nefuluma ate bagamba nze nina okusasula obukadde obutaano kati ojja kulaba nga eyo gye tutambulira so omwaka guno ndabye nga gwongedde okunyigiriza abalwanyisa ebisiyaga mu 2014 bannangirira mbazira ba Uganda mu lutalo lw'okulwanyisa ebisiyaga kati omuntu gwe mwalangirira mbazira ate muddamu mutyo mugulako omusango nti alebudde ate nga gwalebudde nze nkikakasa bulungi nti sirebula wabula bwe ngamba nti Kayanja abaana yabalya ebisiyaga bena receivinga yabalya era nkikakasa naye ebbaluwa gye namuwandikira nga mugamba nti abirya yamulema okuddamu kati ate gwe poliisi onzigulako oti emisango nti ndifeeminze alina linnya kiri endifeeminze ye erinnya lye lisinga erya Kristo mwe babbira lunaku ne babba mu linnya lya Yesu n'apanga obujulizi tyo asabidde omusajja yani kuraishi ani ntisimanya amusabidde yazaalibwa ne timba yennyini omusajja amugamba yimirira wamwoyogere kiki ekikutuzeko tyamanya ganyize kuraishi matovu nze gwe mulaba wano mbadde musiraamu era nga tulina omuzigiti ebweyogerere era nga imaamu bw'atabeerawo nze ensaaza nina abakyala babiri mukyala wange omu eyakazaala abaana 3 yakazaala abalongo emirundi 3 naye mukyala wange owokubiri eyakazaala abalongo emirundi 2 seeti emu ey'abalongo yazaaliramu timba simanyi otegedde Kayanja yagamba nti omusajja yazaalibwa ne timba omusajja agambye nti yazaala timba ye yazaala timba kyokka people still clap. Those are two different contradicting kakati omuntu n'agamba nti alina erinnya akufumbo apanga obujulizi alina erinnya ali ebisiyaga alina erinnya alagula ebitaliiyo nti bagenda kwesimbawo omu aveemu agenda okuwangula agenda kuwangulira simanyi ku 61 point something %. Kyokka nekyezuula nti beesimbawo omu yavaamu naye tewali yafa ate eyawangula teyawangula kuba yabba bubbi keeka akalulu gundi kagamba Kanyeihamba nti munne bakanya nti bagenda gamba obululu bwabbiddwa buddibwemu ne bagenda okumaliriza ng'ate munne yakyuka ku last minute akalulu n'akakuba eri ne bagamba nti obululu tebwabbiddwa era ebyabbiddwa emivuyo egy'abaddemu tegizisaamu kulonda teginalifayinga naye laka nti wakyuse ddi letaron lwamugamba nti essimu yankubirwa bw'oba oyagala obulamu va ku ekyo kyogenda okukola bw'oba oyagala okufa genda maaso nekyo oyagala okukola okuwakanya okulondebwa kwa president Kanyeihamba yabyogera video togirabangako. Yes, he's my good friend actually. I've interviewed him many times. Kakati embeera bwefaanana bwetyo kikyoba osuubira. Now otalo ebisiyaga twetaaga okugogola justice system, twetaaga okugogola police, twetaaga okugogola ekitongole kya DPP. Naye etteeka lye baayisa likifudde kizibu. Era ne DPP by the way yakiraba n'agaana naye luno muyinza mutya okuba nti muleeta etteeka erifaanana bwetyo nga tetulina amateeka ate mugo tusingisizaamu abantu emisango tugiwangudde. Kati problem eri wali now mu masomero ebisiyaga byo byeyongedde era abazadde mwesuulirayo gwa naggamba ate kati ebisosola from nursery buli omu alowooza nti ayogera n'abaana be naye amasomero okuviira ddala wansi ku grassroot nursery n'ogenda mu primary n'ogenda mu secondary university ebyo Katonda yamanyi ebisiyaga biri eyo era nina mukwano gwe balina essomero yaŋŋambye baagobya abaana 40
Bisiyaga secondary primary secondary bagobye abaana 41 Bisiyaga nga tebalina kyakkola babagambye baganye okukyuka ne babagoba era abakulu b'amasomero kati beeraliikirivu olw'ebisiyaga ebikudde ejjembe kati wuliriza omusajja alina somero lya secondary niye abaana bayingiza mu S1 already bazze nga bali contaminated n'ekisiyaga omusuubira kukola kiki ekyasuula essomero baliyitanga side z'ennakawukaso liriko university campus y'abakyala ya IU Islamic University in Uganda female campus ojjukira essomero eryo essomero eryo ekyalisuula Bisiyaga era abakulu b'amasomero beeraliikirira ebisiyaga naye ate mbawe essuubi akatabo weekali kagenda kufuluma mukagule mukateeke mu libraries abasomesa ba biology libeere ekkatala okusomesa topic eyo abaana bagitegere bategeere akabi akabirimu tujja kusortinga problem ng'abaana tubasomesezza bategeere challenge y'ebisiyaga baleme kugiyingiramu ate n'abagirimu bajja givamu bwe banaategeera amazima nti bwegatyo bwe gafaanana ku bisiyaga. Omwaka guno tulabye ekintu ekirala oba ensonga endala eya Pope Francis okurab stamping oba okoonamu ddala stamp nti same-sex marriages can be okayed yawadde green light eri ekkanisa eri ekereziya rather sorry akati nina ekintu kyeŋŋamba bulijjo Christmas ani yagitandika Papa nani ne Emperor Papa Julius ne Emperor Constantine okiraba over the years Papa abadde presiding over obuseegu obw'ekika ekyawaggulu namwe muli ba father okukola ebisiyaga abaana n'okuganza bannaani ne babakola embuto ne bazijjamu amakereziya agamu naddala mu Latin America South America galina basements naye nga zirimu obuwanga obw'abaana obw'embuto eziva mu bannans okiraba sexual abuse ebadde impitirivu nnyo mu kereziya era Papa mujjukire nti oli Pope John Paul yatambulanga yeenenya naye yamuddira mu bigere Lwazinga naye yatambulanga yeenenya kakati noono niye agezezaako okwenenya ndoza agenza okulaba nga tekikyasoboka one who drives who pulls the shots basiyazi bebapulinga shots mu kereziya they control the systems kiringa bolaba abasiyazi bebakontrolinga Anglican Church ebungereza ko Anglican Church eyawano naga Africa ne third world nti nti bwekiba bwekityo ffe tulonkinze Gafcom guli omukago tuguvuddemu mwatubuulira enjiri fine naye kati ebisiyaga byammwe mumbeere nabyo. That's what is happening. Rome ekisooka is a city state. Yes. City state. Rome is a city state. Ye city ya Papa. Era Papa mukulembeze wa ggwanga eriyitibwa Vatican. Kalwabeera mukulembeze wa ggwanga balina amateeka aga Bible bagakwata ne bagateeka ebbali. Titokude ebisiyaga tebiteekwa kubaawo. Kati mulimu abantu abali omwo ababulijjo nti ffe twagala bisiyaga. Ne bafaaza bennyini tewawulira ekyali Australia ne New Zealand father ni archbishop abadde ali ebisiyaga kadina abadde ali ebisiyaga ate ng'omulala abikkirira ebisiyaga. So Papa okutuuka okukola statement eyo kyensuubira yayegadde kweggyako pressure ndi owange kambakkirize babagatte bapresidinge babablessinge osanga tunaawona ku illegalities. Omanyi mu mawanga agaffe kati nga Uganda ebisiyaga we biriirigo abasajja nga Kayanja balina okulwana ennyo bakwate ba victims badde ne kuffe bagambe nti tubawaayiriza. Naye singa Uganda yali nti ebisiyaga abantu baddemba okubikola nga baagala Kayanja n'omuyita omusiyazi n'agamba nti omuvumye akkiriza bukkiriza n'atandika okunoonya rights ze. Wano kye tukyagaanye okukola ki okukola mu mawanga gali gonna ebisiyaga gye byakkirizibwa tulina gwogenda kukwata nti abiridde oba blessings mateeka gaki gansi. Era kyannaku nnyo abantu abalowooza nti Papa ye vicegerent
yakiikirira Katonda ku nsi. Yes. Bw'ayogera ayogerera Katonda. Kati nnoza mulaba Paapa abakkiriza nti Paapa ye mubaka ye mukiise ye representative wa Katonda ku nsi. Bwe kiba nti Paapa yakkiriza abasiyazi bagattibwe baweebwe emikisa, kitegeeza nti Katonda wa Paapa yakikkiriza. Kyobalaba nga nze ŋŋamba bye tulowooza nti church esinza Katonda omulamu, church yatwalibwa dda esinza Katonda w'Abaroma ow'enjuba. Wayogedde nti God welcomes everyone. God welcomes. Oyo Katonda wanjuba ya welcoming everybody kuba buli omu amwakirako. Enjuba bw'eba eyakiyakira ffenna etwakira. Yes. Naye Katonda atatunulira kimitima. Kati Paapa bw'aba yayogedde bw'atyo then Katonda akyawa ekibi according to the scriptures. Akyawa ekibi. Yes. Akyawa ekibi. Tewali kivve nga kukola bisiyaga. Ate ne neewuunya. Era kyova olaba Yesu yagamba zibasanze abayita ekibi ekirungi. Yes. Ne bayita ekirungi ekibi. Yeah. Sinnawulira Paapa bw'avaayo gamba nti it's okay wamala bw'oba olina bakazi babiri oba basatu. Do it. Sobola okulwanyisa ebisiyaga. Ate nze male nze nkyogera. Ate gwe bawuza simanyi mali talina kkanisa. Ye kambuuze. Bano bonna aba Pentecote abaava ku Roman Catholic lindako. Ebivulu eby'Abaroma nabo si mwe bali. Waliwo pastor yali ayogedde nti banne tukola kikyamu okusinza okukola ekinyumu ky'amazaalibwa ga Kristo. Ate nga Bayibuli bw'ogenda mu Isaaya essuula esooka Katonda agamba nkyawa ebinyumu. Yes. Embaga zino ze munkolera biki, simanyi mazaalibwa simanyi biki. Era nze kye mmanyi Katonda yatukweka amazaalibwa ga Kristo ga mutabani we, kubanga bagamba nti yazaalibwa between 6 BC ne 4 BC. 6 before Christ. Yes. Ne 4 before Christ. Naye ate bwe tuba tubala emyaka Julian calendar etandikira ku 1 AD. Kyokka nga ate ekyaliyo 3 BC, eriyo ne 2 BC, yes, ne 1 BC, ne 0 ate AD Anno Domini after death of Christ. Yes. Kati emyaka giri gyonna giri luddawo. Kati gw'olyoko ngambe nti bamanyi obuzaali bwa Kristo. Kuba kubuzaabuza naku. Waliwo eyambuuziza ekibuuzo nabadde ku TVM. Ndoza nabadde kufuufa TV. Nambuuza naye pastor, okuviira ddala mu buto batuyigiriza nti Yesu yazaalibwa 25 Desemba, n'ennyimba 25 Desemba, ne mu butabo buno obwa CRE 25 Desemba ge mazaalibwa ga Kristo. Bafaaza babatiza abaana 25 Desemba Yesu lwe yazaalibwa. Batuuma n'abaana Emmanuel. Katonda ali naffe 25 Desemba. Namubuuza why? Ne mbagamba nti waliwo enjogera egamba nti when you lie, be ready to lie forever, because the day you state the truth, you will be called a liar. Kanzi James makati ninyo katusoke tu kati ninyo tujje. Obadde okyangamba nti when you lie, you must be ready to lie forever. Yes. Because the day you tell the truth, you will be called a liar. Kati Kereziya yalimba, ne kanisa nerimba, Papa yalimba, ba archbishops ne balimba, ba reverends ne balimba, ba pastor ne balimba. Ne batambuza ekirimbo ne kitambuzibwa nga amazima. Actually ne kifuuka amazima. Yes. Now katwagala okulimbulula. Why musumba? Kyoyogedde kituufu naye abantu batuggyemu obwesige. Abajja kubuuza bw'ovaayo gamba nti kituufu Yesu tazaalibwa nga 25 Desemba, abantu bajja kubuuza okay, biki ebirala by'obadde otulimba nabyo bitulumbulule kati. Nti bwe kibeera kino ekya amazaalibwa ga Yesu Kristo ogatulimye for all the years, tukakasa tutya nti biri eri by'obadde oyogera mazima. Kakati no babalimba ku marriage nti ekkanisa yekola obufumbo. Ekyo kirimbo kati okirimbulula ate nga kifuna kiralu kati. Yes. Kubanga mu kugatta abagole ssente abagole ze bateeka mu makanisa mpitirivu ababazze okubeerawo okuwitnessinga. 2. Sekukulu is bagiyita cash cow for the churches. Tewali n'omu ayinza gamba nti ebya sekukulu tubiveeko. Ani mukulu wange Dr. Serwadda
agaana okuŋŋanya sente za Christmas nga batandika n'okuŋŋanya sente simanyi passover simanyi crossover simanyi flyover simanyi new over simanyi ki kuyingira mwaka omujja ziri za kupangirira kuyingira mwaka gujja tunagwogerako ndoza next week naye kati kino Christmas balimbulule ng'ate abantu babawadde dda amabaasi ag'okuleeta bagambe nti naye Yesu tazaalibwanga nga 25 December era kivulabanga bano nabagambye nti bandibadde kawaka for the first time omwami n'omukyala basabe awaka mu maka gaabwe bazeewo ekkanisa eyasooka teyalinga mu bizimbe gaalinga maka naye kati home church yafiira ddala abasumba mu maka gaabwe omwami ye musumba w'amaka speaker associate pastor takyamukiriza kubeera musumba bakyala bafuuse bakyewaggula abasumba be bawuliza be bano father archbishop pastor prophet abo be bawuliriza kati ne omwami maka ge ndi akyalina ekitiibwa ayogera ebikwata Katonda bagamba tamanyi era tebasobola muwuliriza so mbagamba bw'abanga ne papa yavuyiza mu bisiyaga naga nti bannange Katonda buli omu amuyita lulwe ate amwagalanga bw'ali ke kaseera abantu tuzuukuke tuba blessing tuleme bakyawa then kitegeeza nti church has gone totally off course era singa mbadde ali eyawuliriza ng'ani mu Kristo Christian nandigamne I think it's time nze okwezuulira amazima it's time to rethink yes kabaka kati abadde bambulira Kristo ate kati bagamba nti bisiyaga okay akati kiki tuliko ate bwogenda mu church sente it's money abawulu mu church bangi mufo kyo bagamba muwase nakiyombekedde mu makanisa bangi mufo kyo bagamba mufumbirwe because there is a contradiction amateeka against ensi ez'enjawulo gakikuba kigakuba same sex marriage ate yakati bana bali mu kanisa bagamba no nga ne papa yomukubo okudifendinga abasuulu tibanaye mubawo omukisa Church of England Anglican Communion giraba since when nga Katonda bwe yatandika okubeera contradictory nti abakulembeze bava eri Katonda naye nga abakulembeze ga no abasumba ne baga no yes papa nanga kiri okay anti kakati kyegambye living in a contradictory world basinza Katonda w'enjuba oba Katonda njuba Satani yes ow'Abaroma olaba yokerezia waneeno okuvaayo ye detaching oba yeyawule ku Vatican sebo papa alina obuyinza Archbishop Miringo omujjukira omanye ekyamutuukako bamuyitayo okuva e Zambia ne bamutwala e Vatican ne bamusibira South America bwe bamuta nagandi ebyo kati takyabyagala ebyo ba father asazeewo okufuna omukazi mbamuni ne baddamu ne bamukwata ne bamutwala e Rome simanyi kati byamutuukako bakyali mulamu only God knows Archbishop Miringo omujjukira yes ne wano ba papa bakimanyi kakati okimanyi nti papa olw'okuba alina alina state control over Vatican obuyinza bwe bulinga obwa Museveni papa asobola okusaba extradition eya Archbishop wa wano nti bamutwale e Roma state nemukwata bulembwerembwe nemutikka ku nnyonyi nemutwalayo kubanga Archbishop wa wano mukozi wa papa true era papa yamwapointinga kati jema tulabe akolagana bakola bazigundi baitano omwandisi w'amateeka ng'akolagana na chancellor gundi representative wa papa wano ng'agenda wa president tibanne nti omanyi kye twetaaga nti ono Archbishop tumwetaaga e Rome yazizza omusango gwe guno so kati tewali ayinza kwetantala ate tekiringa Anglican Church Anglican Church bo baali basobola okwekutula wadde mbyensimbi tebannaba era ensimbi zibafuga nga nawe bwolaba wano ntuli independent naye tuvuyiza mu ssente ate twagala ssente z'Abamerika ate bwe tugira ate ne tubavuma tuli kuno tetusobola kgenda waabwe kubayita idiots president wali omuwuliddeko nti mu America ayita Abamerika ba idiots oba aba Canada oba e Bungereza abayitirayo ba idiots amala kudda wano wali sure nti ali in charge in control
Musumba story oba emboozi endala ebaddewo yeya World Bank okutujjako obuyambi ku nsonga y'emu bisiyaga. We misfired. Bwe twalowooza nti amateeka gagenda kusortinga issue y'ebisiyaga. And that's why I've always said nti kyannaku nnyo okubeera n'abafuzi oba n'abakulembeze be tuyita populist abanoonya obunoonyi okuganja mu bantu naye nga tebafuddeeyo abantu bagenda kuyisibwa batya. Yes. Okitegedde bulungi. Now World Bank bw'eba ekusazeeko ssente ne IMF egoberera n'ebitongole ebirala nga Bank of Development mu nsi yonna naye egoberera n'amawanga ssekinnoomu aga Bulaaya n'Amerika gagoberera. N'olwekyo tulina kyova olaba nti enguudo ziremeddwa okukolebwa. Ekikolwa kiri kitulumye nnyo. Enguudo ezisinga ziri World Bank funded. Yes. Ebinnya tubirina mu Kampala ate tebinnaluba. Bino byetuddaawo ne tukangabiriza simanyi tetwetaaga ssente z'abazungu era neewuunya bannaddiini ogamba nti tebeetaaga ssente z'abazungu nga at the end of the day bakola bu budget ne babuweereza abazungu nti baagala $1 ne pound. Yes. Obusi bunnanfuusi. Ekitegeeza temufaayo ng'abantu bafa, temufaayo nga mulago temuli ddagala, temufaayo ng'amalwaliro gaggaddwa kuba temuli bikozesebwa. And those are the clergy we have. Genda mu ddwaliro ly'eddiini ojja kulaba babakwatira nayo, bakwatirayo bw'oba tolina ki, bw'oba tolina ssente zimala bujjanjabi. Kabeera ensambi oba lubaga sebo togendayo kufuna bujjanjabi n'omala gavaayo. Ate ng'agamu private hospitals tuziraba tebasobola okusibula abantu ne bamugamba owange genda oli client waffe genda ssente ojja zikuŋŋaanya ozireeta. Naye gano ag'abannaddiini omulambo bagukwata ogwabalema okuwonya. Omuntu bamukwata waliwo ne bakwata ne biru nti biru yeeyongere kyokka bannange only heavens know. So twandyekubye mu kifuba nze I for one so government okubawinga down to pressure. Sente z'abazungu tuzeetaaga. It's not optional. Okujjako nga tukutta ababbi bonna ne tubakuba ku mitwe pa nti mubbi namba emu tumukubye, mubbi namba 2 tumukubye, namba 3 tumukubye, namba 4 tumukubye, ono jeno mubbi tumukubye, ono minisita mubbi tumukubye. Naye bino bamukutte n'amabaati ate bamutute mu kkooti ate bamutadde, abbye eza Gavi funds bamutute mu kkooti ate bamutadde, alidde eza UN kakadde ka $, bawogeddeko bwogezi tewalina kiteekingiddwa. Bajjeyo ssente z'eddwaliro ly'e Lubowa ezo baziridde tewali kikoleddwa. Balidde ssente za leeru, balidde ezaki buli kimu kyonna. As long as abo be bantu be tulina nze ŋŋamba baleme kutusiriwaza abazungu batuwe ssente. Bano be tulina bwe baba babbi kati abantu bafe nga tebawaliwo ddagala. Ani afandinga infrastructure esinga obunene bagwira. Ani afandinga amalwaliro bagwira. Nga ne bannaddiini na mirembe efuna ssente okuva ebweru. Ate ne gavumenti egiteekamu ssente. Ate basolooza ne mu bwa church nti bagenda kuteeka mu malwaliro. Aye ne bamaliriza ng'omukristaayo bw'alwala n'agendayo alina kusasula biiru gy'atasobola. But top government officials. Era omunaku nga Mu-Anglican tasobola kulwalira Mengo. Omukatoliki tasobola kulwalira Nsambya oba Lubaga. Agamalwaliro tegagenda mu. Musumba top government officials bazze bakinoganya kati omwaka guno nti obuyambi bwamwe tetubwagala ne tutujja kukkiriza bisiyaga, tujja kwekolera ku bizibu bya African problems for African solutions. Anti baba batandise obikolako. Batandikidde mu parliament. Buli omu ne bamuwa emmotoka ya bukadde 600. They are solving African problems. They are solving African problems. African problems ze ssente nga bwe muziwulira era nga bwe muziraba. N'olwekyo mukole eki mulinde. Nze ŋŋamba nti kutuziba buzibi maaso. Nze ssente z'abazungu tuzira. Omanyi Bayibuli bwegamba nti ababi banaakuŋŋaanyanga abatuukirivu ne bakwata ne bakozesa. Bwe kiba nti bali basiyazi bakuŋŋaanyiza ssente kikyamu kifa abatasiyaga bwe tuzibajjako ne tuzikozesa. Naye ate zigirako conditions. Olindeko
bwe bamala okugamba nti twetaaga ssente zammwe mu public ate nga badde eri nga mumpeeyo ka visit mutuyiteko tujje tutye ku allowances nga n'obusente obutono obuli wano babukwata nga babulinnya nnyonyi nga bagenda nga bagamba nti prime minister yagenze naye ekiro kimu akozesa dollars simanyi 2,000 per night dola 2,000 oba 3,000 nti minister yagenze ono yagenze MP yagenze singa ddala baali balumira eggwanga and they meant what they were saying both abali mu government n'abali ku opposition singa mulago mukole nga buli kimu mwekire singa eddwaliro ly'erubowa tebatulaga bibaati na bifulukwa simanyi kiraba singa amalwaliro nga national referral y'abakyala ey'ekawempe tewali mukyala azaala ate neyebaka ku seminti singa tewali gwe bakwatira mu malwaliro singa amalwaliro nga eryawa ery'emukono eddwaliro ery'e Lugazi hospital eddwaliro ery'e Bugiri hospital wa Iganga hospital referrals zonna singa zirimu ebyetaagisa era singa government tegula biseereza mabega instead singa egulira abakyala jiiki ekiveera biki ebirala jirita gloves n'ebirala byonna byonna ebikwatagana n'okuzaala eyo gavumenti gye nandisubire nti eri serious ku kulwanyisa ebisiyaga naye bino bye batugamba simanyi tetwagala bisiyaga ate nga mwe approving obagulira ebiseereza emabega tetwagala bisiyaga ate mwe mugula dildos abakazi bazikozese ku bakazi bannaabwe tetwagala bisiyaga ate mwe muyite eri ne babaweeza mwe ziri secret obunanfuusi olabayo okwekuba mutima nga bayita muteeka mu kooti constitutional court kyeri mu kukola we are waiting for a judgment nga constitutional court strategically nga bagenda kukigirira eri constitutional court World Bank bweneekola meritoriously etteeka ejja ddigoba etteeka ejja ddigoba kuba teririna merits ekisooka limenya ssemateeka lirinyirira eddembe ly'abannamawulire lirinyirira eddembe ly'abasiyazi bwe ligamba nti actually lidiscriminating omusiyazi mu bantu abalala bwe ligamba nti omusiyazi muntu yegadanga mu kikolwa ne munne bwe bafaananya ekikula ate ne limaliriza ne ligamba nti bw'osiyaga guba musango ate ng'etteeka liri supposed criminalizinga kikolwa so si personality lino lyo baalikola nga licriminalizinga personality n'ekikolwa ate engeri gye lyayisibwamu abambaga with emotions okuva ddala right from the speaker ebyayogerwanga mulimu mixed feelings bo baali balina kye bagoba omanyi 2 years down the road nga tolina kye waakoledde eba electorates eddwaliro bwe baakulonda bwe bwali lifaanana bwe liri bwe likyali kaki kyogenda obbalimba nga n'ebisiyaga biri mu constituency eyo n'abavubuka abo bayingidde ebisiyaga kuba tebalina mirimu you fail to deliver on employment you fail to deliver on inflation you fail to deliver on poverty okiraba poverty alleviation you fail to deliver on market guaranteeing markets for the goods ez'abantu you failed to deliver on health care simanyi okiraba you failed to deliver on infrastructure development kakati kikyogenda okugamba abantu kikyogenda obbamatiza era kyovola nti baleeta ebiteekateeka ebitalina makulu buli seera balowooza kuleeta tteeka ngenda kuleeta lino nengenda kuleeta kyovolaba nti baatuuka n'okuleeta etteeka ery'ekisiru nti wamala bw'obeera ne mukyalawo ne muyingira parliament yammwe ne mutandika okuteesa nti singa sipiika mukyala we agamba nti komaawo nze nkooyo okuteesa njagala kuwummula noga nti atirinda kate gwe naamazeeyo ebiteeso byange nkyaleeta point ne point sinagiderivaringa kati from that point gwe woinsistingira oba omukutte rape in marriage eriteeka baalireeta mu parliament akati bwe batukira okuleeta etteeka bwe rityo
baba n'amagezi gwe olina ky'obasuubiramu nti omusajja yakutte mukyala we yamukuta atya tyanti omukyala yamugendya komaawo nkooye saagala k'omusajja nti sinnateeba golo lindako tomanyi nti ndi polo owuma kamala okuba golo enywe kati from that point oba omukutte kati abo beemuppi Yale tugane ku police ne statement ne tuzikola. Ne muzikola. Ndiya kutaatya. Mwakanyiza mu kuzoka nti mwatabukiddewa. Tinamugambye komaawo ne yerema. Simanyi shiraba. Baba basobola kuleta amateeka gebwega. Jigali mu parliament. Baba na magezi. Ngabali awo no ba debating abatudde ne sitting allowance. Chovola abasiramu bagala abasiramu bagamba kikafu eriteka. Tojukira nti baba kubirako na amasasi. True. Baba kubirako amasasi. Ngabano ba Christians bali eri ntizima mulete teka lyo vumbo era ko ntunuulire emitwe emikalu egiri mube mu peace ne bannaddiini ate bannaddiini basiriwadde luno kubanga omanyi Museveni lusa agenda n'abagamba mulime emmimbi zammwe weeteeka otya ku kuteeka amateeka g'ototegeera ebungereza bannaddiini babayingiza mu legal making process mu House of Lords yes. Ba bishops 24 be batuulamu baba bali omu ne baleeta etteeka nti abasiyazi babeere ordained abasiyazi bagattibwe abasiyazi tebasosolwa full stop bwe bafuluma abakkiriza n'abatakkiriza ekiteeso kibeera binding tosobola kutuula mu parliament n'ofuluma n'ogaa nti ate nze ekyo saakibaddemu kubanga bwe tubalonda temutugamba oba tewaliwo teeka ligamba nti omubaka wa parliament anaateesanga ku ebyo ebinaamubalirwangako byebyo byokka byakkiriziganyiza nabyo naye etteeka liri jeno majority kyebasalawo mwena kyemugenderako okiraba kati bannaddiini mu busiru bagenze simanyi tugenda kutula mu parliament tulaba abatawanise emikono akati biibyo backlash babatwala bababuza kuteeka kati bagala kugayisa kati bemupi abafaanana bwe bati bwe kikyoba obasuubiramu nze sirina era kyova olaba nti bano abadde awo ne bayimba tetwagala ssente z'abazungu bonna bannaddiini ne bannabyabufuzi abo bayimba nnyimba zaabwe n'ekyamazima kiri nti ssente z'abazungu kwe batudde genda obabuuze oba dola ne pawundi tebazikwata era genda obabuuze lwaki buli kiseera balinnyeenyonyi nti bagenze bweru ngate ssente z'abazungu tebazeetaaga lwaki mulimba abantu ne mubasiriwaza ti ebyabazungu temubyagala ate nga at the end of the day mubyagala kaŋŋambe kino okuwasa omukyalo omusi mpisa ya wano mu Africa okuwasa omukyalo omusi mpisa ya Africa mpisa y'abazungu eyabateekebwako abasiyazi ab'e Roma ne bagireeta mu Council of Trent ti omusajja awasenga omukyalo ogwo n'omukazi omu simanyi okiraba now bwe bamala okikola batyo nga bamaze okitongoza ti omusajja ajja kuwasa mukyalo omu kati abagamba nti tuddeyo ku nnono zaffe eza Africa nozanga ne muganda wange sempa mwe mutwalidde naye bonna bandivudde ne bagamba nti kati obufumbo nga bwe bulambikibwa mu mateeka g'abazungu tubutadde tudde ku bufumbo nga bwe bulambikibwa mu mpisa zaffe ng'abaddugavu handi kati biri tubirabe be batuleetera eddiini kati be batusibako ebisiyaga be batuleetera eddiini ey'omukyalo omu aye ne batuleetera divorce ate Katonda gy'atakkiriza kati lwaki tugendera mu bivuyo gye tutategeera. It's time naffe abafiriko as Africans to rethink and go back to our own setting. Okubeera n'abakyala ababiri oba abasatu olina etteeka ly'oba omenye obuwangwa tuba tubutuukiriza. Ekyokubiri ennono za Bayibuli tuba tuzituukiriza kubanga ne ba patriarchs Moses, Solomon, David, Jacobo oba Israel, Abraham bonna abo tebaalina mukyalo omu ba Dawudi balina abakyala abawera. Actually abakristaayo n'abakatuliki Bayibuli bagivaako bwe kituuka ku bufumbo ne bayingira amateeka g'ensi legalism yeereese ebisiyaga and here we are
we are grieving and crying. Kwana abakyala banyi abatasobodde mu kufuna mukisa kufuna abasajja kati bali mu kulya bisiyaga bafuna obugalo obuto nga butandika bakansa. So kakati bwe tubanga eyo embeera mwe tutambulira omwaka 2024 njagala nkunge bannayuganda abalina African spirit abaagala ennono zaffe n'abaana baffe okulema okusiyaga tuyimirire tugambe ndi enkola y'abazungu ebeere y'abazungu n'eyaffe ebeere yaffe. After all bwe tutunuulira empasa y'abajjajjaffe ekwataganira ddala bulungi nnyo n'ennono za bayibuli ku bufumbo. Awo bajja kubanga bategeera naye bino byebawooza simanya ate tetwagala byabazungu tetwagala mpisa zammwe tetwagala biki ate nga bamaliriza ne bagendera ku mpisa z'abazungu. Nze ndaba nti obwo bwewussa bunnanfuusi era bulimba era bijja tutomeza ekisemberayo ddala political wamu political world wano mu ggwanga Uganda kyayongedde okweyoleka nti bandibanga bannabyabufuzi they have still failed to take a stand etegeerekeka nga temuli kwebuzabuza temuli hypocrisy na bunnanfuusi eya okuyimirira ku mazima ku nsonga ya culture norms and values ne morals wano mu ggwanga Uganda. Banna Uganda bakyatunulira mutabani Kyagulanyi nga omuntu ali ekiwundoza ekitale ekyobwogi obubiri ekyokulaba nga eno akugamba kino ku morals and values afulumya oluyimba akulaga nti man and woman is okay nenga bwagenda ebungereza obawuwa ebintu abyogera kifuula nnenge ne wabala nakunnyonnyola ne luli wakimbuuza era oyagala nkiddemu ndeetera Museveni president waffe fountain of honor ng'ali mu America ng'ayita abazungu ba idiots nti bali ebisiyaga bw'onookireeta ojja kuba mpangudde ku Bobi. Leeta ng'ali ebungereza oba ali e Canada abazungu abavumira wano ate nga ye alina ne immunity tebasobola kumala gamukwata. Tewali musango gumukwasa ne bwagenda mu America n'agamba abazungu nti muli basiru muli ebisiyaga tewali tebasobola mukwata. Niyo bana yatyo kyogerera mu America n'akyogerera eno gye yeesigamye ewuwe n'amanya nti yeetooloddwa bannayuganda yeetooloddwa SFC omuzungu tasobola kuva wali kujja kumukwakkula. Okimanyi bulungi nnyo nti oba yali president wa West Africa ne yali minister yagende France ndisibu ni bamukwata ndi mubbe sente zaffe kyekikuleesa okujjanjabirwa eno. Ojjukira that case? Kati Kyagulanyi musajja wattu agenda yekka n'abantu bagenda nabo tagenda na magye tagenda na mmundu agenze bamubuuzizza ebibuuzo abamwetoolodde basiyazi eri eriyo eddembe basobola n'omukuba amagi basobola n'omukuba amayinja kubanga ebungereza omuntu waddembe okwekalakaasa singa abeera ku TV n'agamba nti abasiyazi nja bakwata mbasibe ne bamala bagumuluka ne bajja ne bamukwata ne bamukuba guba gumusinze. He had to be wise. He had to be wise. He had to be wise. His response. And he is wise. Response here again, he is a very wise man. Kati kankubulire asinze no akyogerera wano nga tasobola kyogerera eri. The vague response, what was termed or perceived as vague. Teyali vague. Kuba obwongo obutono yali vague. Naye ku bantu abali critical analytical nga Moses Solomon Male, he was clear. Ekyo kye yali asobola okwogera at that stage bakamuggyako embago. Bakamuggyako natti nti tulinnya wano. Eri alinayo abagoberezi bayagala agenda bakampeiningemu. NRM buli kiseera esindika bakampeiners e Bulaya ne bagenda ne basinkana abagoberezi ba Kyagulanyi babakyuse kati afunye omukisa ogugendayo bakiweivinze bakijjeewo ataddemu akyo abalinde bajje wano mu mulinde bwali bafuuse president we hold him accountable kuba kati ono tulina president government ye yegula ebiseereza emabega government ye yegula dilulozi ez'abakyala government ye yegamba teyagala abasiyazi ate abasiyazi bagulira bye bakozesa kakati. So with such response, Musumba, you regard Kyagulanyi as a very intelligent man. He's intelligent. Ekyokubiri teyalaga hypocrisy. Ate wano nga tulina bannaffe abali hypocritical. Boogera kirala bakola. Kati ku ground
president waffe tawagira bisiyaga, mukyala we tawagira bisiyaga, speaker tawagira bisiyaga, naye government yaabwe egula etya ebiseereza emabega babiwa abasiyazi. Ekyokubiri, egulawo etya clinic gye bayita mapi mu all referral hospitals ne bagiteekamu buli basiyazi kye beetaaga okukola ebisiyaga byabwe nga mwe muli ne dildos. Ate nga gavumenti ebigula ku ssente z'omusolo. Kyokka nga bamaama tebabagulira gloves, tebabagulira buveera, tebabagulira jik, tebabagulira byakuzaala. So Musumba, you would rather vote for Kyagulanyi unlike Lakova President Museveni? Kati kankubulire. President Museveni ye government ye eraze nti actually ye ewagira abasiyazi. Kubanga ne bakwano ba Museveni abamu betumanyi nga Kayanja ebisiyaga tebabivaako. Ne bwe banansiba emirundi emeka ku Kayanja nja kusigala nga nyimiridde. Nze saahandolinga baana bannimba na handolinga baana be yali ebisiyaga era nkikakasa yabalya ne bwino waali. Gavumenti bwe yali beekyuse nga Museveni agenze ne ttiimu ye ababikirira abasiyazi tuliyimirira ne tujjayo bwino yenna tetumulaga. Do you think Kyagulanyi can fight homosexuality or homosexuals bw'aba afuuse president? Bw'afuuka president n'alonda abantu abamagezi nga Male asobola okulwanyisa ebisiyaga. Okiraba baali bampiseko mu State House nti Pastor Male olwanyisiza ebisiyaga twagala tukuwe kimu. Twagala tukuwe ababbi babawa amamotoka. Okiraba ondaba wano neekolera gyange. Yes. Mpatikana akatabu kaako singa gavumenti eyaga kyogamba byenjogera tebabiwulira tebamanyi nti mpandiisa akatabu babiraba tebabiraba. Lwaki tebagamba nti Pastor Male nti twagala tuwagire omulimu gwo. Musuma parliament wakabatwalirako saakabatwalira osooka kundaga readiness will nemanya nkubire essimu ti pastor twagala kusupportinga mulimu gwo. tetujja kusukawo kyova olaba nga Kyagulanyi yayimba baagala nnyo okugenda mu ggulu naye tebaagala kufa, baagala nnyo okugaggawala naye tebaagala kutuuyana. Bannanfuusi obunnanfuusi bwe butaakome olutalo lw'ebisiyaga terulina future kubanga n'abalulimu ndaba populism, ndaba hypocrisy, ndaba abantu okuba nti actually baagala bwagazi kuwulikika nti balwanyisa ebisiyaga naye nga ku ground bakola kirala. Gavumenti yandibadde yalangirira dda Museveni nga yatowa dda order saagala kudda gyonna katono kuwulira nga mutigomya abalwanyisa ebisiyaga. Naye okimanyi ne muteeka baali baateekamu nti omuntu yenna bw'anaawanga poliisi amawulire ag'obulimba agakwata ku bisiyaga anaabanga azizza gwa naggomola. Ebisiyaga kikolwa kyakyamu nga bw'olaba omwami n'omukyala kiba nga paliamenti yaabwe etudde tesobola kuba ya public. Kati okwegatta wakati w'omukyala n'omwami kiryoke naye wali olaba omusajja n'omukyala abajjayo vidiyo zaabwe nti zizino twekudde leero twegase nti leero kyagenze bwe kiti ne batandika okunyumya wali okirabyeko tekisobola kubeera. Kati osuubira omusiyazi okutegaawo kamera nti ali ebisiyaga ate nno gwabiridde amuweeko covid genda otambule ddayo giteteeka. Ezo sex steps bakwata abantu abali vulnerable ne babawa ssente bazikole era weeziri. Etteeka lya pornography ababikola willing nga video actions oziraba anti babawa ssente babikole naye obalaba bonna bonna nga balwala obuzibu babikola naye tebakubulira bulamu bwe gye mukomekereza. Naye nze ng'abimanyi obulamu bwabwe bukosebwa ne bukosebwa ne bukosebwa era bangi beevuma. Na episode gyenjagala omwaka guno 2023 immorality sex steps covering good news or anything over the internet. Noza tunatandikira wakumata kumira mpeera mukama abankumire ababeere naye mbakubira omulanga Christmas omwami n'omukyala mutuleeko awaka mutiiseeko mwe. Ekyokubiri bannaddiini muleke kutwala bantu omukyala n'atafumbira nabba Christmas kubanga agenze kukola mu kanisa omusajja omusuubira kuli awo. Secondly abakyala ate kino omulembe guno gw'abavubuka gwekitutte wamala owasa omukyala bwe butuuka ennaku enkulu
Christmas omukyala agenda kugirya waabwe kati naawe n'osigala wekka mu bbanga kati bw'ofuna omukazi omulala ng'atajayomba mwabawala abaakafumbirwa abatinkiza ne bakadde bammwe balo bw'aba yakuwasa beera awaka oba eri walyanga nnyama nkoko mbuzi ku Christmas nga wano balajja kusobola kwafoodinga kinyeebwa lye ekyo kuba wafumbirwa sabata kyana kyabala waka okimanyi oki neno olaba simanyi akati omwami Christmas bamuleseewo omukyala agenze kulya na maama we na taata we akati obusiru era bwe bussa amaka ne gafiira ddala ate bamaama be basinze n'ekikumamu omuliro agiwani ajje tulye naye Christmas abazzukulu baleeti omusajja n'abuuza kati nze ngenda kulyawo watandire okutula agenda okutunda bw'ati ng'alabayo wali penina aga lwaki sitwala penina ono penina can we go out titugende out no problem tugende ku Serena ruumu za mmeka nti bajja tujjako emitwalo ng'abiri kwata bwe batubabeera ne sente gagina gasasula mitwalo abiri nga nabo Christmas bagimalira mu Serena omusajja akomawo omusajja yalidde ku bisoobooza byatalyangako bimuwomedde ne bikatagga kati n'okomyawo embaliga nti simanyi mbadde ne maama namufumbidde omusajja akutunuulira bw'ati n'agamba nti okay kati kanfuneyo paati olabika tewafumbirwa nga peni na ja repressing nga ja repressing kibala amaka gabavuka bangi gakoze ki gafudde bakomye akatinko akabatwala abafumbo Christmas ennaku enkulu bazirira wamu kyova olaba ne bannaddiini bavumirira okusuza abakyala mu masinzizo simanyi night prayer simanyi crossover simanyi ki ng'abaami balikaayo empewo ebakuŋŋontera mu buliri obasuubira kukola ki kyova olaba abamalaya balina akatale kyova olaba abakyala sajja bafunye abakyala namba emu namba bbiri ebyo byonna tajja bituukako bw'oba gw'oganye okusula naye mu bugume ku paaso ku lutandika omwaka kaafune gwanayumya naye amubudde asobola okupulaninga beta after all kyoyagala ssente ate ogende bw'omusumbuzi weeyo mukama abankuumire alina amatu awulire abaana mbasaba mugondere bakadde bammwe mubagondere mubawulirize etteeka eryokutaano ligamba kitaawo n'ennyoko obassangamu ekitiibwa ennaku ze ez'omu nsi zibeere ennyingi bwe munaabawo ekitiibwa ne mubawuliriza temujja genda kutamirukuka babakwatire temujja genda mu bapatiizi simanyi babalireyo ebisiyaga mulina mikwano gyammwe mingi mwe bakulidde makers emikwano egyo gitegese okubayita jangu out tugende out naye gye babayita mugenda kufunirayo obuzibu waliwo story omuwala munne yamuyita naye ng'amutegekedde mwanyina yakwata mukwate so mwandibadde mubeera awaka ne muli ebyawaka oba mulidde ebinyeebwa mubirye gye mugenda mu pate abalala ne badraginze ne babadraginga ne babalya ebisiyaga ne babadraginga ne babakabasanya abakazi abakulu nabo badraginga abaana abawala badraginga abaana bawala abo batuusiza ku bikolobero bangi bawala bannaabo n'abalenzi ababatuusiza ku bikolobero bangi balenzi bannaabo n'olwekyo ate mujjukire nti wadde tugenda mu bikujjuko naye sirimu tavangawo sirimu akyaliwo and it's with us with that in mind obulamu bwo gwolina obwekuumira katonda ajja kukuuma nga naawe obukuuma naye bwona obulagajjalira n'ogenda mu binyumu kubanga babitegese baba babitegeka bajja kontininga obitegeka kubanga mwe bafuna ssente era ndooza Christmas kati abagifunamu beba ebivulu bebaki beba ebivulu era abo tebaagala eveewo ne bannaddiini tebaagala eveewo kubanga bafuna ssente ez'omuyolero tunatandikira obusumbu mukama abankumire naye nga mbadde ntuna nendabanga abantu bangi bambi ssente tebalina era ebintu baguze bitono kitegeeza nti obwavu bungi kati nno ze mulina muzikekkereze musobole okulya Christmas mirembe mbaagaliza mirembe myereere n'emikisa gya Katonda mu biseera bino mubeere ekawaka mu mulemu abafiiriddwa mukama bagumye abanyweze abasangula amaziga ne mugume munywere manyi nti si mmwe musoose okufiirwa Katonda ajja bajuna era ajja babeera n'abalwadde bwe mutyo ne fire yayimba nti omulwadde ku kitanda osabirayo leka kwetulumula nti ogende mu kyaki osabe ng'ate obusobozi tokola kitolina tula waka era nandikubya omulanga
Christmas eno ebeere entandikwa ey'ekkanisa ey'omumaka okuddamu okumeruka. Ate bannaddiini muleme kuddamu kugimenya kubanga mwe musinza okulemesa ekkanisa ya waka. Abaami ne mubaggyako ebitiibwa byabwe, ne mubaggyako obuvunaanyizibwa bwabwe, ne mubafuula ekitagasa nga tebakyalina kye basobola kwogeraku Katonda okuggyako nga pastor, reverend, father ayogedde. Mukama Uganda Eyenkya.